Ezebwenga agulumizibwenga awebwe ekitiibwa amawanga gonna agamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo ayi kyetonde katonda gwe wanga gululisodde ne serubaale gulude eddoboozi lugaba wa byonna obudde bwe buno okwewonga gy'oli nga ffe abeewo nga gy'oli yeffe bazzukulu bo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi olwaleero nga tuzze okwongera okuteekateeka ku nteekateeka y'abajjajja baffe ababafiira mu nnono muuzi ne mu lukoba basebo ne banyabo yenze JJUMBA LUBOWA ALIGAWEESA Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga kulannama omubwati ayi baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala ku nnamulondo y'abajjajjaabo ng'era kw'oli otudde ng'olamula tukoowoola bajjajja baffe oyo Ssekabaka Kintu ow'olubereberye Ssekabaka Bukadde Bukookooma mu mulembe Ssekabaka Ntege Buganda Bassekabaka bonna abalangira n'abambejja abatudde mu nnono zaffe ez'obwakabaka bwa Buganda era obwakabaka bwa Buganda nga bwe butuddeko ennono ewuzi n'erukoba bassebo ne banyabo njagala okubategeeza teriiyo bwakabaka bwa Nkole teriiyo bwakabaka bwa Bunyolo teriiyo bwakabaka bwa Busoga teriiyo bwakabaka bwa Ingilandi wabula obwakabaka era bwa Buganda buli we twogera ku bwakabaka tuba twogera ku ggwanga eriyitibwa Buganda lye lirina baffe Ssaabasajja Kabaka Buganda terina kingi eyina kabaka ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era obusoga bulina kyabazinga ate n'obulala obunyolo bulina obukama n'ebirala buli kitiibwa kyonna kijja obwakabaka Katonda yabusindika mu Buganda era muulya nga basaba essaala nti obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu kitegeeza nti Tonda Namugereka yasindika baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga kyekisiikirize kya Katonda ku nsi kyova olya nga baga nti obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu kitegeeza nti baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'aba ateekateeka ennono agiteekateeka nti obwakabaka bwakka okuva ku Tonda Namugereka ku nnamulondo y'obutonzi bwe buva ku nnamulondo y'obutonzi ne bukka ku Ssaabasajja Kabaka ekyo nno ne kikka ne kiryoka kifuuka ekika ne kikka ku mukulu ow'essiga olwo olusozi lwammwe ne kikka ku mukulu owa Kasolya ne kikka ku w'essiga ne kikka ku w'omutuba ne kikka ku w'olunyiriri ne kikka ku w'olujja kati ne kiba ekika ne kikka ku maama ne taata ne baddira omubiri guno JJUMBA gwe nyambadde ne bagwambaza ennyama ne gafuuka amakka g'emyoyo ne tufuna ekigambo maka amakka g'emyoyo ng'obwakabaka bwa Tonda Namugereka bukka ku baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne kiryoka kifuuka ekisiikirize kya Katonda ku nsi ayina amannya mangi ye beene nti yoyo kabaka beene oyo atuddemu obwa Kinene atuddemu obwa Ssewamala atuddemu obwa Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu ne maama Nambi Nantutululu bakazi lwendo ati Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu maama Nambi Nantutululu bakazi lwendo olwaleero tugamba nti tuli mu mulembe omululumbo mu mulembe omuwaawa mu mulembe omuberusi ogwa Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu abo abaatuula ennono ne bateekateeka ennono ya Buganda kwe tutambulirako ekitundu ekyo kiri ku lw'emityana mbayisaamu lukwakwayo lwaki ntandikidde ku baffe Ssaabasajja Kabaka mulimu abatamanya ŋŋamba abagenda bayimirira nga balaga nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tugigeraageranya ku kifundikwa ky'omwana w'omutonzi ekifundikwa ekya baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atalondebwa atakubwako kalulu ateefaananyirizika atalina kintu kyonna kimufaanana naye ne mulowooza nti ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bagezaako okuggyayo ekifaananyi okwefaananyiriza baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka wangaala ku nnamulondo y'abajjajjaabo ng'enkuyege zikyakubira enduulu bassebo ne banyabo enkuyege ziina namunva enjuki ziina namunjuki naffe tulina baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda teri kimwefaananyiriza teri amusemberera teri ennyingo yonna wabula ffe abambowa abatabaazi Bassaabakabona abaweereza
tuweereza nga tuweereza ekisikirize kya Tonda Namugereka era bwe tugenda mu Kyabazinga bwa Busoga bwe kityo bwe kibeera bwe tugenda mu Obwakabaka bwa Bunyoro bwe kityo bwe kibeera bwe tugenda mu Bwakabaka bwonna mu nsi yonna nga Katonda bwe yabuteekateeka tubuwe ekitiibwa nga tusinziira. Bassebo ne banyabo olwaleero ntandise mubadde mu comment ku Facebook nga mulaga nti Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono lwaki ye Ssaabakabona. Bassebo ne banyabo tulina Ssaabasumba kaakati ne Ssaabasumba tugambe nti yegeraageranya ku Ssaabasajja Kabaka. Bassebo ne banyabo tuyina ebitiibwa nze ndi munnaddiini ow'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono wabula nti olw'okuba neddira nkima yenze JJUMBA LUBOWA ALIGAWEESA muzzukulu wa ALIGAWEESA muzzukulu wa Mulyanga muzzukulu wa Muzigo muzzukulu wa Mukota muzzukulu wa Kiwagu muzzukulu wa Balironda muzzukulu wa Kasamitala Segawanga gwe muzimu gw'enkongojja kati olw'okuba neddira nkima nga nva wa jjajja Mugema Ebbira era nva musigalya Jjumba ebunjakko ku lusozi Ssali olwadduka amazina erudda mu nnyanja tirupa mwako kakati ndi jjajja wa Buganda nze atuula ku lusozi Ssali oluga nti Ssaali nze wabula bwali bubaka akasajja ke bayita Katumba ne katumbira ku Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu ne kamunaanika eddiba ebaamunaanika eyazaalibwa n'omulongo wa Swengo. Kale bassebo ne banyabo abatamanyi byafaayo nga timumanyi nnono mulekeraawo okugamba nti Ssaabakabona ate yegeraageranya mu kitiibwa ky'obwa Ssaabasajja. Obutamanya tibukuggisaako musango ate situlina gye tunaabasanga tulina basanga wano wabula ffe tuli kifundikwa ekinyweza Obwakabaka ku Namulondo z'abajjajjaabe nga tusinziira mu mizimu emisambwa abalongo n'amayembe Bassekabaka abo abagenzi abagalamidde mu masiro kyemuva mulaba nti ng'Abaganda muyimirira mu masiro ga Bwakabaka bwa Buganda ate ne mutandika okugyamu empanga z'abajjajja baffe oluwanga olwo olwasigalamu mwe tukuumira ekifundikwa era kwe tujja wabula akayole kwe tujja okubikka kaakati ne mutandika okwonoona nga naffe mulowooza nti twerimbise okuzza Buganda emabega. Ffe ekyaffe twerimbise okuzza Buganda ku ntikko era twagala okusitula ekitiibwa kya Buganda baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Ayi Ssaalongo maaso moogi tukkirize okubikira musajjawo ow'endiga omutaka jjajjaffe Lwemwa ow'ekika ky'ab'endiga mu butaka Embaale ab'endiga mwenna gye musinziira n'abantu bannabuganda bannalukiiko abataka ba Buganda ffenna tufukamire tusabire oyo jjajja waffe Lwemwa naye yagenze ng'agendedde mu kitiibwa kubanga yabadde asinzidde katosi ng'agenze okulaba ab'amasiga be abakulembeze be era n'avaayo n'asiibula wabula n'abo abamusse tumanyi bumanya nti teri nteekateeka ya kufa kwa muntu ekyo kiva ku Tonda Namugereka afuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno n'adda mu bw'omwoyo. Tusaba ab'endiga mwekuŋŋaanye mu kwekuŋŋaanya timutyoboola kitiibwa kya jjajja waffe. Jjajja waffe aterekebwe mu kitiibwa jjajja Lwemwa ate mu luvannyuma lw'okumutereka mu kitiibwa entebe tesigaliraawo naye mbabuuza Bannayuganda abantu baffe abali mu Bwakabaka tunaakomawa nga Uganda tukyasobola okuyiwa emisaayi gy'abantu mu nkola efaanana bwetyo. Omusiraamu agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun n'agamba nti yava eriye era naye gy'asobola okudda. Tubakubagizaako mwenna abataka ab'obusolya ab'amasiga mwenna ab'endiga bajjajja ba Buganda bannaye kitalo nnyo kitalo ddala ebigenda mu maaso mwenna Bannayuganda mubiwulira naye tusinzidde wano ku mikutu emigatta abantu okugamba baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nti twakuumye bubi ayi beene wangaala. Kale nno bassebo ne banyabo nga maze okubakubagizaako bwe tutyo ngenda kutandika live yaffe ey'olwaleero okunyumya ku buwangwa bwaffe n'ennono. Tuyina gye tuvudde gye tubadde tuva ne gye tuyise mu wiiki eno yokka emu tubaddemu n'emikolo mingi nnyo egizza enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ku ntikko. Nkulisaayo bakabona ne bannabbona abakkiriza mu butabiriza obwa Greater Masaka obukulemberwa Kabona Kato Muwanga Ssenkandwa
ku lusozi wa Jjinja mu ggombolola y'Endagwe Ekiwangala bannaye mwebale embaga eyabaddeyo olw'omukaaga Nabona Nakasiita ne Honorable Katongole mwebale okuba empete entukuvu ey'obujjajja bwaffe. Twongera okulisaayo mu jjajja waffe Muwonge Kalondoozi Ebusiika mu Luweero tukukulisaayo weebale okwanjula mu nzikiza y'obuwangwa n'ennono n'oyanjula mu kitiibwa. Tukulisaayo President General w'abasawo b'ekinnansi Nabona Nabakooza Kulanama Aligaweesa Kabona Kasiko Mutaasa owa Mutaasa Foundation. Tukulisaayo abakulembeze bonna bannatondizi mu face aba High Council bakabona ne bannabona. Tukulisaayo sebo ow'ekitiibwa Kabona Lubanga Ssaababonesebwa n'abantu abalala bonna abasobodde okwegattira ku mukolo ogwo. Nalabye Jjajja Kabiite Masaka n'endaba abakongozi bonna n'endaba abantu bonna nga bayayaanira ekitiibwa ky'omutonzi. Bwetyo bwe tunaakola nga tunazza obuwangwa bwaffe ku ntikko. Bassebo ne bannyabo mu kuzza obuwangwa ku ntikko tasobola kubeera Ssaabakabona yekka, tasobola kubeera. Njagala okwongera okukulisaayo Omulangira Jjemba Kiweewa, nsaba okumukulisaayo e Masaka Kabona waffe omujja mu nzikiza y'obuwangwa n'ennono, ate omukulembeze waffe omujja ne ttiimu yonna gy'akola nayo. Nyongera okulisaayo n'okutumirako Jjajjaffe Ragadi. Jjajjaffe Ragadi twamusisinkanako emabegaawo, bannaye naawe nkutumirako era nkubuuzaako. Bannabuwangwa na nnono, obudde obw'okutwala enzikiriza yaffe ku ntikko obudde butuuse. Tusituke twekwatire wamu tusobole okuzzaawo obuwangwa n'ennono. Tunaabuzzaawo tutya? Tugenda kubuzzaawo mu kitiibwa, mu nnono, mu wuzi ne mu lukoba. Obujjajja obwo mu kubuzzaawo njagala tukole ebintu bibiri. Ekisooka, buli woolaba duplicate wabeerawo oligino. Waliwo omusajja mukulu omu yaŋŋamba nti buli woolaba duplicate erina oligino mwe yava. Bajjajja b'abaana mwabakola ebintu nga mubikola mu duplicate nga temusobodde bikola mu oligino nga Lubaale yakulema. Jangu tukuteeketeeke, kubanga omaze okulya ku ssente za Lubaale, olidde ku ssente z'amayembe, tokyakkiriza kati kuva mu bintu bino, wabula obikola ng'obikola mu nkola ey'ekifere, obikola mu nkola etali ya nnono. Bw'oba tomanyi, kkiriza bakuyigirize nti tomanyi osobole okuyiga. Kulaana egamba nti isikutu wasitami bw'oba tomanyi sirika owulirize. Bassebo ne bannyabo mutwonoonedde obuwangwa bwaffe nga mukola ebintu ebitaliiyo ne mufukamira ne mugamba nti bw'ogatta ssente zino n'ogatta na zino ofuna zinnaazo. Olowooza abasawo b'ekinnansi singa tebakolanga banka? Singa tebakolanga banka nga bw'olaba Sentinel oba Mapeera, bwe muba musobola okutuma emisamba ne gireeta ssente endala ne zizireeta ne zizipanga mu kibokisi bweziti, lwaki musigala ate musaba abantu nga bemuggyako ssente? Bassebo ne bannyabo mwonoonye obuwangwa bwaffe ne mubujja mu nnono. Jjajja agaba mukisa, omukisa n'ogenda n'ovuga emmotoka bakasitoma ne bakusasula, n'ogenda n'otunda edduuka n'osasulwa, n'ogenda n'okola wooteeriyo n'ofuna. Jjajja agaba mukisa n'owangaala ng'oli mulamu nga ssente tizikuyita mu ngalo. So jjajja takola kibokisi ne mugenda muyimirira mu nsozi ne mwogerera mu nsozi ne mwefuula emisambwa. Abantu baffe ne batukyawa olw'obubbi obufumbekedde mu nnyumba zino. Teri agenda kuboogerako okuggyako nze Ssaabakabona. Ekyo bassebo ne bannyabo, gwe bw'obanga obadde omanyi kyokola, kola 10,000, okole 10,000, osobola okufuna ssente ng'ofuna 10,000. Nze ndaba ensawo ya jjajja yino bagiyita Kamungolo. Kamungolo omusajja mulungi, Kamungolo nze ndigenda n'ensawo yange. Jjajja bw'agenda ateekamu 5, tofuna. Bassebo ne bannyabo tofuna, zino si ssente. Ekibatwala mu mayinja mwekwekeyo mutandika okugamba mbugagga ba ssente mukola ki? Kale naawe omuzzukulu abirabye tobikkiriza. Bwe baba bigamba ewa jjajja genda bakujjanjaba ofuneyo mukisa, muve mu bintu by'obubbi, muve mu bintu eby'ekifere. Bassebo ne bannyabo Lubaale akola. Lubaale waffe tukozesa bikozesebwa. Ne bakukokoola ne bakuggyako embuzi, ne bakukokoola ne bakuggyako enkoko, ne bakukokoola. Ffe titukozesa mbizzi.
naye n'ogende w'omusawo w'ekinansi okujjanjaba ate naawunzika ng'akwebaseeko ogenda kulwala siriimu mugaye nti jjajja eryo eddagala linnemye tambula ogende kale bw'oba akwagala akukwana eby'obuntu naye n'akukwana mwali muwuliddeyo omusambwa nga guntuddeko ne guyita kulanama nti mukyala wange abeera muzzukulu taata wange bw'ajja wano aba muzzukulu eri jjajja senga kulanama bw'ajja wano aba muzzukulu eri jjajja omwana wange bw'ajja wano aba muzzukulu eri jjajja bwe ngende wa senga kulanama mbeera muzzukulu tasobola kulinnyibwako lubaale n'ampita omuko naga nti omuko wuuyo tikisoboka obuko bwa lubaale we butandikira yeggwe omuntu eyagenda mu ssabo abaweerezaamu eddagala jjajja w'abaana abantu bewasiŋŋaanayo nga bajjajja be bakukolako be bakuwa ekyogo ne bakwebakako wafuna obusobu era wafuna obusobu bwe wafunanga bunene nnyo tibuliiko na mutango kubanga bw'olaba jjajjawo ng'akwejjiddemu empale n'akwebakako chance comes once not return again if return again is that game kati ekyo kyoliko jjajja kyoliko gwe omuzzukulu ali eyo kyoliko gwe omuzzukulu yagenda mu ssabo jjajja n'akuganza ekyo kyoliko nkusaba situka mangu onoonye eka oddeyo eka bassebo ne banyabo nze nasamira ndi wa myaka 13 nensamira lubaale era wano okundaba bino ebyobwasaba kabona bino ebyobukulembeze bwenzikiriza mundabye mu bukulu naye nga ndiko lubaale era mubadde muyimirira nga muga nti saba kabona avumirira lubaale kwe kuddayo okutuula mu nnono zino eza lubaale mulabire ddala nti eno gye muyina okujja okufuna amaanyi n'obuyinza bantu ba Katonda bweza kakati bwe muba muzoona okufuna amaanyi n'obuyinza mufuna ebintu ebi ekisooka gwe genda weetoloola Uganda eno onoonyeeyo omukazi omu nga saba kabona yamweganzikako ng'agenze oba nga ndi wa myaka 13 oba 18 oba 10 oba 20 oba 25 oba 3 oba 45 eno gyendi nga nakikolera wakati awo gwe noonyaayo omukazi omu omuleete bassebo ne banyabo saali musawo saali waalinnya mwe kye mugamba nti lubaale okutukwata olususu luno olw'abantu lutuvaako kye mugamba nti lubaale okutukwata tituwasa tituyina baana tituzaala era waliwo ali awo naga nti kati njogera na musambwa bassebo ne banyabo nze siri musambwa ayogera nammwe ndi muntu nze JJUMBA LUBOWA ALIGAWEESA wabula nteekako ebyambalo bino okuddayo okubategeeza nti ensimbi n'amatembe byali byambalo oba zaali nsimbi ezagula ebibanja by'abajjajja bammwe be mutaalaba kakati bino bikadde ebikozesebwa nga boogenda mu museum n'otunula noga nti bino bye byaliwo okutuuka mu mulembe guno era twambala olubugo okubalaga nti olubugo luno lwaliwo okutuuka mu mulembe guno ogw'engoye okutuuka mu mulembe guno bwe guti wabula tikitegeeza lubaala ajja akulaakulana n'abazzukulu be olwaleero titujja kuvuga bugaali genda Kampala titujja kutambuza bigere era gwe omusawo w'ekinansi atayambala ngatto okyali mulwadde jangu tukoleko otegeere gwe omusawo w'ekinansi atasalako nviiri mpozi nga design nga juzooyagala naye toga nti lubaale yagaana okusalako enviiri oli mulwadde beera nga n'ezange zino gw'olaba nfaanana ntya nyinza okuyita ku muntu ne mutiisa omusawo w'ekinansi atayambala suuti ku nyuma atayambala kanzu n'oyambala akakanzu kakadde kajjudde ebituli ebyo byonna kulabisa buwangwa bwaffe bassebo ne banyabo mulekeraawo tulabisa mulekeraawo okutuswaza twetaaga mubeere bannono munoonye amaanyi ag'obuwangwa n'ennono naye nga muganoonyeza in right way bantu ba Katonda bweza kubanga njagala okutandika okwanukula ebibuuzo naye nga mumaze okusooka okutegeera nti saaba kabona kyannyonnyola kyekiki naye ne mulyoka mutuula ne mwonoona obuwangwa bwaffe baffe Ssaabasajja Kabaka agenze kutukyawa olw'ebyo bye mweyisa abasawo b'ekinansi oba mwagala okusinkana baffe Ssaabasajja Kabaka mweyise bulungi kubanga Ssaabasajja Kabaka akulembera abakatoliki akulembera abasiraamu akulembera abalokole akulembera abakristaayo akulembera abatalina ddiini akulembera naffe ab'obuwangwa n'ennono n'abalasita buli muntu yenna Ssaabasajja Kabaka amukulembera kubanga kifundikwa kya Ttonda Namugereka kakati naawe omusawo w'ekinansi oba oyagala otuukagane n'omutindo gusemberere ogenda okusemberera Ssaabasajja Kabaka ng'ogwanidde ajja kutuuka okutuyita mu lubiri tutuule nammwe musanyuke nga muli basawo ba kinansi abalabikako
abaliikako abalagika mu bantu tujja kufuna bannaffe abatuyamba mu buweereza naye nga tebayamba baffere gwate gwotuula mu bazzukulu bo n'obatunza ekibanja n'obatunza amayumba n'obatunza emmotoka oli najjawo nga yeevuga n'atuuka n'okukweka emmotoka ku muliraano kubanga takkiriza kujja ajjawo oli akulabe ng'olina emmotoka ogimutunze bajjajja b'abaana ani agenda okubagambako gwe kyogamba okugaggawala olina kubba bubbi ffe twabba bubbi kati nze mbalaba emimwa gyonna mugitadde mu nnyindo Ssaabakabona gw'ositudde nzikiriza eno naye otuvuma bwaddene ligambwako nnyiniryo n'osanga omusawo w'ekinansi alina abakazi 6 8 10 obeebakako ddi bassebo ne bannyabo abamu babasekuzi baddagala beba bakuyambako bantu ba Katonda bweza njagala mutegeere ebintu bino nammwe abasomesa abasamira munnyonnyole omuntu n'owebaka mu lusozi bw'ate nkugattako maanyi omanyi bwe neegatta naawe amaanyi g'obujjajja bajjajja mugenda kulwala gwe toyagala kuwangaala kwenkanankanako nga jjajja bujagaali toyagala kuwangaala kwenkanankanako nga jjajja bujagaali omugenzi bw'oba oyagadde omukyala mukwane bulungi akukkirize mu mbeera ey'obuntu bassebo ne bannyabo ffe tuyina ebiggwa tulagudde okumala ebbanga naye ffe omuntu alina Benz ayina emmotoka ye ya Prado ayina emmotoka ye Land Rover V8 bonna bapaakinga mu kikomerero otunulya parking nga zijjudde kubanga bakimanyi nti jjajja wanaakolera emitwalo 2 tasabaawo mitwalo 3 wanaakolera akasanvu tasabaawo mutwalo ate tujjanjaba abantu okuva ku bwereere ku 10 ku 10 ku mutwalo n'akawumbi bassebo ne bannyabo nze nasamira Lubaale naye nina ssente ndi musawo wa kinansi naye nina ssente kyobola nti nsobola okutuula nammwe nenkola live nabagamba nsula mu Akrite nabagamba nti nze Jjumba Lubowa aligaweesa emmotoka nvuga ya bbeeyi saagala bibagamba kuba mundaba eyo ku mikolo nze nina ssente kale tolowooza kujja wange ng'olowooza nti ogenda kungaggawaza already nina nasamira bajjajja bange ne bampa kakati ekyo toddawo nti ngenda wa Jjumba ompeeki jjajja wabula bwe naga ndi mpaayo 10 oba 5 era ojja kuba ozimpadde nga zaakukola so si zaakungaggawaza obugagga Mukama Katonda yabumpa kubanga nina obulamu nina emirembe nina okweyagala bassebo ne bannyabo nze sivanga muli nnyo siri mulwadde siina wannuma ndi mulamu kyova olaba nga nsobola okuweereza naye osanga omuntu ng'akikijjana ono sukaali ono alusaazi ono puresa ono ki kati mubulako kulwalamu nnyo na sabbuuni gwe mbulako kubanga mwasuula obuwangwa bwammwe mujje tubajjanjabe muddemu endwadde zisobole okubavaako eddembe lisobole okubaddamu kakati era njogere nti ettaala eno evuddeko kale nno bassebo ne bannyabo njagala okwongera okubategeeza nti bwe tuba tukola ensonga zino ezaffe ez'obuwangwa n'ennono tukole nga tusinziira mu buwangwa bwaffe tukole nga tuteekerateekera mu buwangwa bwaffe tukole ng'ennono zino tuzoonoona Lubaale ono alemerawa ogenda n'osanga omuntu n'akunnyonnyola naloose n'aloota leero n'aloota ku 6 nga yeewunziseemu n'aloota ku 12 n'aloota ku makya n'akunnyonnyola obubaka n'abeera mu inbox-yo n'abula okukola ki bassebo ne bannyabo Lubaale okuloosa ayinza n'okumala ewiikisi 2 ayinza n'okumala omwezi ayinza n'okumala emyezi 2 jjajja agenda okuloosa kyakuloosa kiba kikulu nnyo era ensonga eyo ebeera neteefuteefu naye Lubaale bw'aba akubanja obeera olwotaloota Lubaale bw'aba akubanja obeera olwotaloota otya noloota kino noloota toyireti noloota ekkubo noloota oluzzi kakati olwo oba tokyali mu kuloota wabula oba oli mu kulogootana era oba mu kalogojjo bassebo ne bannyabo oba tokyali mu kuloota obeera mu kalogojjo kati n'osanga omuntu naloose sapato omanyi bw'ogiraba ng'ekoze bweti kati ekola etya bwe mba nnyingira mu mulyango engatto bwe zeegatta bwe ziti kati ekyo kiba kisiraani ki gwe n'obeera ng'olina mukazi wo naye nga buli lunaku olwesimagiramu bwoti olaba weegasse naye kati eryo baliyita ezzimuzimu nze kabaka aneebakako kubanga ndoota nenfuna abakazi abasajja abankozesa oba abakazi abankozesa
bassebo ne banyabo eyo nsonga ya kabaka bulamu obeera obanjibwa mubeera mwakwana bakaba nammwe ne babaloga mwabakazi mwabba babba babannammwe kuba timulina bammwe bankalakalira ne babaloga bw'oba oliko ezimuzimu ng'oloota weegatta n'abantu ab'enjawulo nga nkoola emisambwa kubanga gye misango egyasangwa ku nsi kuno egyo emisambuzi nga bw'olimawo ekisambu n'osigawo ebinyeebwa nga nkoola abalongo abo bannannyini kulongoosa abalongoosa ebyo bye tutasobola kulongoosa na mikono gyaffe nkowoola jjajja omusajja omukulu ndawula guluddene ndawula ssekisaka ndawula ssemwezi kubanga gwozaala kabaka bulamu oyo sewamala ng'omuzaala mukyalawo namirembe nakayima nannyini kweyimirira nsi eno mukyala ndawula naye omuntu akyalowooza nti nakayima ate ye bawaani nakayima ye mukaakaliisa Kaliisa mulaalo eyalunda ente za kabaka ndawula kale nno bajjajja mweje emisambwa mwensinzidde nkowoola emyoyo egy'oku butonzi emyoyo omusanvu omuli jjajja waffe Kawagga ne jjajja Naluwagga omwoyo ogufuga embuyaga omuli jjajja waffe Musoke ne jjajja Namusoke omwoyo ogufuga ezzadde omuli jjajja waffe Kiwanuka ne jjajja Naabawanuka omwoyo ogufuga eddoboozi muffe omuli jjajjaffe Kitinda ne jjajja Naabatindira omwoyo ogufuga ennyingo zaffe obwakabaka wannema omuli jjajjaffe Ndawula ne jjajja Nandawula oyo eyalawula omubiri guno obutabaako nsundo obutabaako byoya oyo Sserulyo Lulanda Lwandawula oluzaalo obw'ebindu olulandiza ow'enkima n'awasa mu ngabi ow'engabi n'awasa mu mbogo olulandiza ensi yonna tukoola omwoyo gw'omukaaga ogwa jjajja Nabamba ne jjajja Nalubamba oyo abamba ekkubo mwe tuyita tuzaalibwe kubanga yabamba ekkubo ly'omukyala okuyitamu gw'olyoka ozaalibwe tukoola omwoyo gwa jjajjaffe Musisi Mama Namusisi oyo nannyini kusisimula bitonde Saalongo watonda emyoyo ebiri omusajja n'omukazi era nga ze mmandwa kaakati ez'abajjajja baffe era nga gy'emizimu mwezi ennyingo omusanvu mwennyimiridde n'enzijako omwaliiro ogw'empagi ettaano eyo empagi ey'oluggya mu luggya mwenva eyo empagi ey'olunyiriri mu lunyiriri mwenva eyo empagi ey'omutuba mutuba mwenva mu mpagi ey'essiga essiga mwenva mu mpagi ey'akasolya ke kasolya omugwera ensonga kale mu kiggwa kino mwensinzidde ng'ebyange ebyalema okuggwa jjajja mbategedde kubanga sobola kutegeera Tonda Namugereka nga mmwe saabategeera Saalongo mbategedde mwebala okukola mwebala okukuuma naye nze muzzukulu wammwe Jjumba Lubowa Aligaweesa nkubya amavi nga amavi ga mukulu tigafukamirira bwereere ezinunula omunaku Omukama azitunga kiro nange nkusaba ontungire nziremu ontungire nsobole okufuna emirembe kale nkusaba tuzaale omwana ow'amagezi nze ne mukyala wange nkusaba otuwa ekyokulya n'ekyokunywa Saalongo nkusaba mbeere muganzi mu bantu nsembereza omusamba gwo ogwa mirimu nange nfune emirimu jjajja nsembereza omusamba gwo ogwa mukasa nfune omukka gwenzisa ate akakase ebyo byenkola n'emikono gyange Saalongo nkusaba onsembereza omusamba gwo ogwa byuma onsobole okufuna obuuma n'obujjo Saalongo nkusaba onsembereza omusamba gwo ogwa Kaliisa kubanga nina okulya n'okunywa Saalongo nkusaba onsembereza ejjembe lya Namuzinda linzindira ebyo byesobola kuzinda na mikono gyange kusaba onsembereza ejjembe lya Lubowa limboyera ebyo byesobola kubowa na mikono gyange ayi jjajja kasajja bwe mpita ku bakazi bandabira ddala nga sikyali musajja nziriza amaanyi gaago obwakasajja nange mbeere musajja mu nsi eno jjajja ddungu lya bwikala ekiro kiyitabaalo jjajja ddungu nkusaba onjigire n'omusambwa gwo ogw'akayizzi nkusaba onjigire n'ejjembe lya Katabaazi ayi jjajja ddungu esaalo giwulidde n'agikuwa nga Lubaale akyakubanja nga tosobola mwegayirira bukyambeera wano mwali mumpuliddeko nga ngisabeeyo kati Ssenkulu ligamba enkuba bw'etonnya ebirungi bikya olyoka okoowole Maama Nabuzaana oyo kalera baana Maama Namirembe Maama Namukasa obakoowole bonna bamaama bannaalongo munzize mu ngozi musobole okundera nkubya amavi gulawo ekkubo kati obudde bukedde ngenda kukola teekako akabaani genda ku mulimu teekako akabaani genda ku mulimu va ku mulimu teekako akabaani weebakire emikono gye naye azuukukire emikono gye lwaki abaddugavu tituugaggawale lwaki abaddugavu situukole naye n'okusaba tokumanyi oli ku mmindi puupuupu eno okuba ebisambi oli bwerere okunamye
okuba ebisambi jjajja omusajja akabira ekisambi kino era ne bw'aba afunye 1000 ampeeko 999 ne bw'aba afunye omutwalo jjajja ampe omutwalo ogwo gwonna jjajja muzibe amaaso abeere nga takyalaba kakati gw'onoobeera n'omusajja nga muzibe nga takyalinamu wadde akasente mu nsawo ng'era buli kyakola kyonna muzibe amaaso abakazi bali bonna nga talaba ng'alaba nze bassebo ne bannyabo njagala babulya lubaale tumusaba bubi obuweereza tubukola bubi bakamuntu njagala okubannyonnyola eyo gye muli ensonga z'obuwangwa n'ennono tuzikola mu nkola etali ntuufu mbasaba tukole mu nkola entuufu obuwangwa bwaffe budde ku ntikko n'abo abagenda okutuyamba bamulangira JJUMBA abagenda okutuyambako okuddamu okutulabisa eri ensi okuddamu nga twekutte wamu naye oli kujjajja muno omwonoona ojjumba mufere mubbi tunuulira ebigambo byenjogedde nakatandikidde ebyekifere bye biriwa era nako ntandikidde kunnyonnyola okubanga siri musamize kyonnyonnyola kyekiriwa oyadda mu nzikiriza takyasobola kukola omuntu nakkubira essimu nakajjajja omanyi natambuddeko neŋŋenda eyo kakati bwe nagenza omusajja naŋŋamba tulina okugatta obuyinza omanyi mulangira abeera mu lubiri eyo kakati mu kugatta obuyinza buno wamma jjajja olaba otya ekitundu omanyi lubaala alina ebyama lubaala ebyama bye byakwebaka ku bakazi genda obakwaninga ggwe lubaale alina ebyama bya lubaale bassebo ne bannyabo byakukwana njagala okubategeeza mmwe ekituufu mwonoonye obuwangwa bwaffe naye nze kanfe kagwake keetonye ebigambo bino tibirivaayo nze mbibabuulidde biki bye mulina okukola nga tuzza obuwangwa bwaffe ku ntikko bwe tunaakola ebyo omuntu n'obeera musawo wa kinnansi n'ebbaluwa ya Buganda certificate ey'enkuluze ekuza obuwangwa n'ennono okuzza obwakabaka ku ntikko n'obeera musawo wa kinnansi nga togulangayo wadde ebbaluwa y'obwakabaka naye ng'owooza Ssaabasajja Kabaka wangaala talima takola ki ffe tulina okumukolerera si bwe waawo naye nga ne certificate ya Buganda mu ssabo lyo teriimu n'ekifaananyi kya baffe Ssaabasajja Kabaka mu ssabo lyo tikiriimu ne bw'onootunuulira gwenda okwetooloola nga gw'owulirira ddala obwakabaka bw'oba oli musoga ng'oli mu Buganda oteekwa okuba n'ekifaananyi ky'obwakabaka mu ssabo lyo bw'oba ng'oli mu Lugwala naye ng'oli wano Buganda oteekwa okuba bw'obeera Bunyolo era kabaka wa Bunyolo ateekwa okubaamu bw'obeera Busoga era Kyabazinga waife dada waife ow'omu weekend ateekwa okubaamu ekyo kye kikwoleka nti oli wa buwangwa na nnono buli mwaka genda oguleyo certificate ng'owagira ensawo ya Buganda ng'owagira enkuluze ya Buganda bino byoga nti tibatwagala tibatuwulira n'obeeraawo kati nga bwentudde wano mu bwa Ssekiboobo obw'Ekyaggwe nga mwentudde nga ne jjajja waffe Ssekiboobo omukulu w'essaza tomumanyi nga gwali e Masaka ne Pookino w'e Masaka tomumanyi gwali ne Kaggo tomumanyi ne Mukwenda tomumanyi gwali e Luweero n'ebirala bingi bassebo ne bannyabo tuyiga okuwagira obuwangwa bwaffe naawe akola program ng'oli w'e Bunyolo oli w'e Buluuli oli liddawa muteekeemu abakulembeze bammwe ab'ennono babeere nga bamanyiddwa kubanga ffe tuli bannono tuli bantu ba buwangwa obwakabaka bwakutusiiga ku mumwa kutusiiga mu feesi mu bigere ne bw'otusala omusaayi gukulukuta kabaka bw'otusala ogw'ebusoga gukulukuta Kyabazinga ogw'ebunyolo era gukulukuta babbaffe ffe tuli ba buwangwa na nnono timugezaako mmwe abatwogerako nga mugezaako okutukyayisa empologoma ffe tuli ba buwangwa na nnono mu nkola yonna oba mujagala oba temujagala ffe tuli ba buwangwa na nnono ate nnono etandikira ku baffe Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka kintu yatuula nnono ennono mu busujju amateeka agafuga Buganda ga nnono kale nno bassebo ne bannyabo kyenjagala okubategeeza mu nsonga eno njagala nnyo mutegeere ensonga eno mugitegeerere ddala mu nnono mu wuzi ne mu lukoba njagala okubabuulira mmwe ab'obuwangwa n'ennono twekuŋŋaanye naye abantu batuufu
ffenna okutuyita abafere kubanga abafere n'abatali bafere tugenda kubaawulirawa. Ekigambo bufere kyayingira mu Buganda nga bw'olaba akawaani bwe kyayingira. Kati ekyo kiwaani. Kati n'obufere kyayingira situmanyi bwe kyava. Naye kati kyatuuka. Kakati tugenda kukyegaana tutya. Tubejjeemu tutya. Bapulezidenti jeno b'abasawo b'ekinnansi, abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi, okuva ku mulembe gwa Ssaalongo Benigulu, ani yaddawo? Kitegeeza bwe budde butuuse ffe abali mu Buganda, Buganda etukumeekume. Ogwo omulanga nagwo sigukubye ayibeene. Buganda etukumeekume. Tulabe we tuyingirira mu buweereza buno. Njagala okwongera okubategeeza nabadde ku kigambo nti Lubaale bw'abeeramu obusubu, bw'abeeramu obukko, bw'abeeramu naddiro. Omuntu yenna eyalize wa Ssaabakabona sooka otegeere okutanga Lubaale. Bamutanga batya? Oyinza komawo bw'oba wanyiza kitaawo oba maamawo. Oyinza komawo otya? N'ogamba nti nedda taata, munnange taata wano we yanyiiga. Naye taata mu kunyiiga nkusaba wano nsonyiwe. Kale okutanga okwo tukukola kutya? Ekita ky'omwenge owulira bayimba n'akayimba kata kata sebo kaliba kata kamwenge wulira ke kaligenda embuga okuwaaba. Kakati akata k'omwenge ako bakateekawo batya? Bateekawo batya kino ekibbo kubanga kirimu entobo nti eyo enkulungo y'ensi era bwe bugatte bwakalirako lyekkundi. Mulimu emigo kugeraageranya, mulimu ekika gye bakifundikira ne bakiyita ekibbo. Kati gwe bayinza kubbulula batya mu kibbo kino ng'otutte embaga y'omutango? Waliwo abuuziza nti kati kambe mulokole, kambe musiraamu, kambe mukatuliki nsobola okutanga Lubaale. Amadiini ago gonna gagenda okujja wano nga Lubaale waffe waali. Lubaale waffe yasembeza obukatuliki, Lubaale waffe yasembeza obusiraamu, Lubaale waffe yasembeza obulokole. Kale gwe tofaayo oba oli pasita oba oli ki, jangu tutange Lubaale tunyigulule Lubaale ofune ssente. Ssente tiziri Dubai, sente tiziri Bungereza, sente tiziri mu America, sente muzireka wano e Uganda. Kyemugamba nti Uganda timulabawo baana ba myaka 25 nga bagagga. E Buganda wano timulabawo bantu ba myaka 3 nga bagagga. Kale bwe baba tebaliwo hamu yazijjawa. Basebo ne banyabo mukadde nnyo. Kitegeeza nti omukisa gwo ogunoonya otya? Bakusiba akatambala ku maaso bwe bati ne bakuta ne bakuba akantu kalinga senta mu lujjaawo nga keetolovu bwe kati ne bakuta n'ogenda n'onoonya omukisa gwo. Wali okozeko ekitundu ky'okunoonya omukisa gwo? Omanyi bwe banoonya omukisa? Wali okikoze? Jangu ng'ambe nti naye JJAJJA mu nsi eno nkolaako omukolo gw'okunoonya omukisa gwange olabe bwe banoonya omukisa gwo. Tokoma ku ekyo kyokka, waliwo kye bayita olwangalateete. Kakati embuga ya jjajjaffe Ddungu lya Bwikale, embuga eyo ebeera ku ttale. Embuga eyo ebeera ku ttale. Bw'otuuka ku ttale olabawo akantu akalinga olwazi nga essubi lyamera eri bwe riti naye nga ko tikameraamu muddo naye nga kattaka. Kakati eyo embuga ya jjajja Ddungu lya Bwikale ekiro kitabaalo. Wali otuteyo omusito gw'ennyama, wali otuteyo ekifi ky'ennyama, wali ogenzeko n'okola omukolo gwa Ddungu ku ttale n'omujja ku ttale n'omuzzeeka onookikolerawa. Jangu onnoonya ng'ambe nti JJAJJA njagala okugabula Jjajja Ddungu, nange Jjajja Ddungu agenda anjiggire. Bassebo ne bannyabo, ensi ezzeeyo ku nnono yaayo, ensi ezzeeyo ku buweereza bwayo. Omuntu oteekwa okuba ne ssente empya n'enkadde. Buli ssente z'amawanga zonna agakwetoolodde oteekwa okuba nazo. Kale nno bassebo ne bannyabo, njagala okubabuulira mmwe abatudde wano, abandaba, abali ku live eno nga mwerekereza buli kintu kyonna ne mugamba nti katulinde JJAJJA kubanga live eno abaagiranze buli wiiki ebeerayo mulundi gutya gumu. Katumulinde tusobole okwogera naye atubuulire ab'ebirooto mbagaye timuloota buloosi mulogootana. Omuntu yali badde avunulirwa ekirooto ng'amaze omukolo gw'okutanga Lubaale. Kyenva mulaba mmwe abali ku mukutu gwa SSENKULU JJUMBA LUBOWA ALIGAWEESA ndwawo okuddamu kubanga omuntu bw'aba tannatanga Lubaale abeera mu kulogootana. Ate ebintu ebitanga Lubaale bitono nnyo era gwe atannatanga Lubaale kumalamu bukko busulwa busungu todda mu inbox yange kumbuuza birooto. Omuntu bw'amala okutanga Lubaale n'atandika okubuuza ekirooto abiroota n'amalako ng'omwezi. Jjajja n'atandika okuwa program. Omuntu agoberera obubaka
ng'agoberera obubaka bwe nga yatanga lubaale omuntu afunira ddala endagiriro ennungi era omuntu n'agaggawala era abantu bazze kwebaza kubanga lubaale waffe Kawumpuli Mukasa Kiwanuka babalagudde bakooye ne bye babalagula timukyabimanyi kati goberera obubaka naye ng'omaze okutanga lubaale kati baana bange mbabuulira ekitundu ky'okutanga lubaale kikulu nnyo nayagadde mu live y'olwaleero nzije nkisomese nga kikwatagana n'obubaka lwaki sibanyukira awo sinajja esebo oyogedde ku kigambo okutanga lubaale kyanjuluze era ekirambulule bazikubu basobole okukimanya era bamanye bayinza kikola batya kale munso atandikira kuki era wa waliwo ebigambo bingi bye tutannyonnyola mu kamera kubanga bwe tubinnyonnyola abantu bangi abalya kuffe kati buli bwokyogera noga nti omuntu aleeta ekita ky'omwenge aleeta enkota y'ettooke omuntu afuna ebyenda tufuna embuzi ennume eyabitanga tufuna entungo n'obulo obulo kuzaawo bulongoofu entungo okuddamu okutungirira ensawo yo omuwemba okuddamu okuwembejja omuzigo bakusiga akazigo akagonvu osanyuse nga buli akulabyeko kati ekita ky'omwenge nabagaye kye kirigenda embuga okuwaaba enkota y'ettooke kwe kuddayo okubeeranga mugonvu nga nakitembe kubanga omwana omuwala bamufugika ku nakitembe embidde tugifuna nga tugijjamu omwenge guli oba omubisi ku lw'ensonga nti omwana omulenzi afugikibwa ku kitooke kya mbidde eyansowe addemu asowekera ne mukisa kati mu kitundu eky'okutanga mulimu ebintu bingi mulimu olugoye lwa kabaka bulamu okuddamu okumubikka kubanga oba mulamu mulimu olugoye lwa ekikoyi kya Ssewamala okuddamu okuwumuza obukoowu bwonna obubaddeko n'ekkanzu ye kati mu kitundu ekyo eky'okutanga lubaale nja kukinnyonnyola wano kakati abatamanya ngamba batandika okukikozesa bafuuke musomo kubanga kati abasawo b'ekinansi bonna basembedde dda kati bwe naatandika okukinnyonnyola okukimalayo nga batandika okukikola olaba abantu baffe bw'obagamba nti essimu yange eri 0772 62384 0772 62384 ng'abantu batandika kati saba kabona essimu yeeno ate nkuwandiikira emmeseji abafere bagikoppako ku pulogulaamu eno ne bateekako amasimu gaabwe ne batandika okukyatinga nammwe n'okubabba ne babakolaki ne bababba naye nze eddoboozi eryange lyakubwakubwa teri atalimanyi bwenjogera omanyirawo nti osaba kabona yakolaki yayogera ate amasimu gange nze ngeeyogererako naye gwe olukwata booti eya Airtel 0704002898 olukwata booti ku ssimu nga batandika okubayiiya kati nja kubyogera ebintu by'okutanga lubaale gwayagala okutanga lubaale jangu mu inbox yange jangu ku kiggwa emukono gwagamba muno njagala kugenda mukono emukono oviiramu ku Uganda Christian University oba Bishop Stage n'obagamba muntu ale wa JJAJJA mu kirowooza ku Bukenya Road teri atamanyiwo bodaboda ereeterawo 13 tambula eddwaliro likola okuva ku Mande mpaka lwa mukaaga basebo ne banyabo olw'esande sikola nange mbeera ku Serena Hotel n'ebisaso nga ngenze kuwummulamu ne mutabani wange ate naawe wendaga mu maaso ngenda kuwummulira ddala kubanga omulangira Jjemba ngambye munange ebintu bituuse jjajja owummulemu kakati nange ngenda kuwummulamu babuuza tutereezezza tutya kati tugenda kusimba amakanda okwetoloola ensi yonna tunaabeerawo jjajja ndagulaamu kalogo kalenzi wagambye obukko kakati gwe atasobola bikola mu budde obudde butuuse kyovola nti buli puroguramu gyenkola sigiddamu muwulira nga buli puroguramu zenkola mpya kubanga ebintu ebyokwogerako mu bujjajja bingi kubanga tutuuliddwako obwamwoyo basebo ne banyaba ensonga mugitegedde kati gwe boddaawo ate jjajja kino saakiwulira ddayo ku Facebook page yange ddayo ku TikTok account yange ddayo ku Nono TV olabe programu zonna nga bwe nazikola kati najja wano n'ensomesa kabaka bulamu olwaleero kabaka bulamu sigenda mwogerako
sewamala musoke naye nga gwokimanyi nti abaana abawala mwenna abali awo abantu mwenna abali awo abasawo b'ekinansi mwenna abali awo omulongo yababanja tokimanyi nti omulongo kyasiba teryasumulula n'omulongo kyasumulula teryasiba omanyi omulongo oyo ow'okumpagi gwe bayita seruwagi omanyi omulongo oyo ensiba gy'oyinza omusibamu era gy'oyinza omuteekateeka n'obeera mugagga muwulira nti mu nju z'abantu mwabeerangamu omulongo kakati ebintu by'obukko obusulwa naddira okutanga lubaale saagala kubinnyonnyola kubanga ngende mbaga nti tuteekamu eggubyo lumalama wano gwe tomanyi nti eggubyo lye livaako obuso si bwe butunga si bwe tutungisa ensawo za lubaale kati eggubyo eryo lumalama wano tomanyi nti amawano bwe gabeera mu lubaale nga naawe osoba tukumala mu mawano kati abantu mbagabe mubeera mu ggubyo ojja kusanga tebakuŋŋaanyiza amagubyo gonna nga bagawa abantu nga n'enkola gye bagakolamu tibagimanyi abantu mbagambe nti no mubeera mu enkikimbo abantu mbagambe nti mubeeramu eddagala lye bayita sisimuka lye tujja mu lwera erisimula lubaale mbagambye nti mubeeramu olweza n'ebbombo mu kijjulo ekyo era mbagaye nti mubeeramu ebyenda ebyente nti kubanga oyo mwana wandaayange tumuzaayo ku nda y'abajjajjaabe oboda si yabimbuuza batsabo obadde sigo ŋŋamba nti kakati okutanga tukola tutya kale omutanga ogwo bwe tufukamira ne twegayirira ne tukuma ebyoto tusobola okumalamu obukko okukola omutanga omuntu ng'oli South Africa ng'oli Bulaaya oli Abu Dhabi oli Sudan ate tukola abantu oba oli Kenya oba omuntu oli Kampala naye nga tosobola kutambula tusobola okutanga lubaale tusobola okukola omukolo gwa jjajjaffe endawula guludene ne baddamu ne bakwetikkira ne tufuna omugaati obugatte ne tufuna sukaali ne tufuna omuceere ne tukola ekijjulo ekyo ekyakabaka ndawula ebintu bingi bye tusobola okukola nga tumalamu omuntu obukko n'atandika okufuna empuliziganya ne bajjajjaabe era n'agaggawala mmwe abagenda ku basawo ne babakokoola ne babasumulula ne babakolako emikolo oluusi timufuna kubanga timukola mukolo gwa kutanga lubaale omukolo gw'okutanga lubaale oba oliko empewo zikutuulako oba toziriiko okutanga lubaale kikulu kubanga be bamalayika bakatonda be batukwasa olubereberye sebo waliyo ekirala ekituufu olwaleero ebirooto saagala bikuba ku mutwe naye njagala bategere lwaki si byanukula naye kati ngenda kubyanukula n'ebibuuzo byonna ngenda kubyanukula yesebo akageri ke tuwasalawo okubeera nga tujja tutaanya ku nsonga z'ebika omulundi ogwasembayo twakoma ku kika ky'engabi mbadde nsabula tukwate ku bika bibiri kwate ku kika ky'ente ebika bibiri oyagala tukwate ku kiriwa na kiriwa akwate ku njovu empologoma n'ennyonyi ebika ebyo ate nga twagodde nti katwogere ku kika ky'endiga kubanga kyekifiiriddwako mukulu waakyo musooke mumbuulire ab'endiga akabbiro ki musooke mumbuulire ekika ky'endiga akabbiro kaakyo ki kiki ab'endiga akabbiro kammwe ki muwandike mu comment akabbiro kammwe ki ab'endiga ndyoke mboogereko juli agambye akabbiro ki akabbiro k'ekika ky'endiga jjajja Lwema yali mu ddiiro leero ye mugenzi baamukubye n'amasasi abatamanya ŋŋamba kaakati akabbiro k'endiga kabbiro ki omuziro ndiga kale njagala kubanyonnyola ab'endiga obutaka bwammwe buli Mbaale mu Busiro Embaale nno kiri wano ku luguudo lw'e Masaka w'okwata ab'endiga waagwawo jjajjaffe Kyobe eky'omubazzi bwe gwoyita Kibuuko mu Mbaale Kyobe eky'omubazzi yali akongojja omusambo oguyitibwa Kiwanuka omusambo oguyitibwa Kiwanuka musamba mukulu nnyo mu b'endiga era kyova olaba nti Kyobe eky'omubazzi yagwa mu muvule wali Embaale ab'endiga muyina ensonga nkulu nnyo
mwe mwagatta obwakabaka bwa Buganda n'obwessese bagenda okunona omwana kyobe ekyomubazi okuzikiriza olutalo lw'Abanyolo ng'Abanyolo basaanyawo Buganda. Kakati omwana oyo kyobe ekyomubazi yali abuukira mu bbanga gwe bayita Kibuko Omumbaale. Kati bwe yagwa embaale mu b'endiga omwana oyo yali yeddira nkejje era mwana wa Kabaka Wannema Essese. Omwana oyo bwe yali nga yeddira nkejje bwe bamala omupangisaayo mu kujja okulwanirira ab'endiga mu kujja okulwanirira Buganda n'agwa mu b'endiga era bassebo ne bannyabo endiga terinnya ku nnyanja era endiga tegenda Ssese era endiga terinnya mu lyato era endiga terina weesangibwa ku kizinga wonna. Ab'endiga be batuddemu omusambo ogwo guyitibwa Kiwanuka kubanga ab'endiga mwe bannannyini kika nga ke kaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi era omuntu yenna ow'obuwangwa n'ennono oba omusamize talya ndiga ku lwa jjajja waffe Kiwanuka kubanga endiga y'ensolo yokka etweyimirira era ke kaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi tukateeka ku kyoto. Bassebo ne bannyabo bwe mwatani kale endiga bwe tuba tugirya nga ggwe bw'owakanye bucha yayo eririddawa mu Uganda. Olaba n'embizi erina bucha kati bagirwanirira bagituusa ne mu woteri ez'ebbeeyi naye endiga terina bucha wonna ennyama yayo bagiteeka muki mu yambuzi so nga teriibwa. Kale nno bassebo ne bannyabo endiga kika kikulu nnyo kubanga kye kituuliddamu omusambo ogwo gw'obwa Kiwanuka era jjajjaffe kyobe eky'omubazzi Kibuuka Omumbaale yasembayo kugwa mu bandiga era omusambo ogwo mukulu. Ab'endiga teriyo wandiga nga tokongojja Kiwanuka ate teri kika kyonna kitaliimu Kiwanuka kyova olaba nti endiga teriiwo kiggwa gye batagirunda. Tosobola kusimba mukokoowe nga toyina ndiga kyova olaba nti ewatali ndiga wakubwa laddu. Kale ekika ky'endiga kikulu nnyo kyova olaba tubasaba abataka b'ekika ky'endiga n'abakulembeze mwenna n'abamasiga n'ab'ennyiriri mutereeze obutaka bwammwe mulekeraawo okulwana. Ate njagala kubategeeza mufunye ekisiraani kinene okulabika nti mukwata omukulu wa Kasolya jjajjaffe ne mumugunda amasasi. Ekyo ekibi kisikire era kibi nnyo. Nja kubasaba mmwe abakulu b'ekika ky'endiga timukola kintu kyonna nga timunnanoonya kubanga ndowooza nze nsobola okuzikiza olutalo olwo mu kika kyammwe naye kye mugenda okukola n'emikolo gigenda kubalema okukola kye mugenda okukola mukayanire bukulu kutuuzaako ntebe nga buli wandigaddako bamutta n'amasasi. Mbasaba mujjukire okusamira abakulu b'ebika bwenna mbakubiriza muzzeewo ebiggwa byammwe mmwe abakulembeze b'ebika nga bajjajja ba Buganda. Ate bwe wabeera Mugema ow'ekika ky'Enkima waliwo Mugema ow'Omusambwa, bw'abeera Lwemwa ow'ekika ky'Endiga waliwo Lwemwa Omusambwa, bw'abeera jjajjaffe ow'Engabi Nsamba waliwo Musamba oguyitibwa Nsamba, bw'obeera jjajjaffe Kakeeto Ebbaale waliwo Musamba oguyitibwa Kakeeto ogutula mu mpuku omuli ebinyira ab'omutima. Kale mbasaba abakulu b'ebika muleke ofisi ziteeka ku Bulange muzeeye wali ebiggwa byammwe enzija ziterere. Yenze Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa. I dream about the king. What is the meaning of Salong? Wamita God's plan. Kati ekika ky'endiga nkikomezaawo kuba njogedde ku bukulu bwakyo era abantu ne baterera. Gwolooza ab'endiga babadde bakimanyi nti omusamba gwabwe omukulu y'Ekiwanuka era babadde bamanyi obukulu bw'endiga. Sisobola bwe nakigenda ewala balina ebintu bingi bye bawandiika mu bitabo abavaayo ab'endiga nga batandika okukola ki okuwakana kubanga bo baagala kwogera ku bya 1300 okuwandiika we kutandikidde 1300 1500 1600. Kati ebyo ebyafaayo si bye njogerako, njogera ku lubereberye. Tuwawulire ow'effumbe wano ng'avulungutana. Yewaawo. Yewaawo. Ekika ky'endiga bassebo ne bannyabo ekika ky'endiga akabbiro mpologoma. Ago ge mazima akabbiro mpologoma. Ab'empologoma bazzukulu ba Namuguzi erwadda.
ab'empologoma balangira bavira ddala wa kabaka Namuguzi erwadda jjajjaffe Namuguzi oyo Namuguzi akabira Kasagga Namuguzi akabira Buganda ab'empologoma bwe babanga ke kabbiro k'endiga njagala kubuuza endiga n'empologoma ennono yaabyo wali wabimanyi kakati ekika ky'endiga kirina okunoonya empologoma ate n'ab'empologoma balina okunoonya endiga ndyoke mbabuulire era basabo ne banyabo ow'endiga tawasa wa mpologoma n'ow'empologoma tawasa wa ndiga ate nina ekyokubagamba kyovola tuvaayo tutereeze tuli mu kutereeza tuvaayo tutereeze kyenavudde mbuuza nti ab'endiga akabbiro kammwe ki kati osanga owengo nga wasize owakasimba omuntu tawasa muntu wakabbiro ke ebyo mbimazi awo nyini kuba endiga babuuza nti omulimu omukulu ogw'abendiga mu lubiri mulimu ab'endiga balina emirimu giringa esatu mu lubiri omwo ab'endiga balina emirimu omukulu ennyo sigenda kwogera ku guno guli mu kitabo buli lutalo lwonna oluyingira mu Buganda nga lugenda kusaanyawo Buganda obanga tulina Buganda gye twagala yeeyongere baleeta wa kika kya ndiga akongojja omusajja omukulu ayitibwa Kyoba eky'omubazzi Kibuuka Omumbaale ne bakkakkanya olutalo olwo ne baddamu ne balwanirira Buganda gwe mulimu omukulu ogutalina mu kitabo kyabwe n'ogukola tebakyagukola n'ogumanya tebagumanyi kubanga n'omukongozi n'ekiggwa kyabwe ekituulamu jjajja waffe Kyoba eky'omubazzi bakisaanyawo kuba mwe balina okukolera omulimu ogwo kati guno ogwabwe gwe beeyita si gwegwo ogwo gwa byabufuzi tulabyeko omukulembeze w'enzikiriza y'obulokole Pastor Serwadda ng'atuuseeko maka g'omugenzi inginiya Lwomwa Bosa era ng'agamba abadde mulokole omukuukuufu ennyo ayagadde amakanisa okuva lwe gaatandika mu Buganda wano mu nsonga eyo obulokole buno omutaka abadde mutaka ow'ekika ky'endiga abadde akyasobola okutuukiriza obuweereza bwe ng'ate olumu obuweereza bulimu obujjajja so ng'ate mu bulokole tebakkiriziganya na bujjajja njagala okubabuulira ekigambo kino amadiini byabufuzi byaki baffe Ssaabasajja Kabaka bwe yali awasa bamugattirawa si bwe kiri naye ddi bwe wali omulabye ng'akedde ku Sande ng'agenze Namirembe okusinza kyogamba ye talina Katonda asinza ddi talina Katonda kubanga buli lunaku olw'Essande baaliga nti Ssaabasajja Kabaka agenze okukola ki okusinza naye olowooza ye talina Katonda abakulembeze ab'ennono obwakatonda bwabwe bwa bujjajja kyenjagala okutegeeza omutaka Lwemu okumuyita omulokole ekyo 0.0 yikozi 0 kati obulokole buyinza muvaawo obulokole bukkiriziganya n'ekifundikwa ky'abadde ayambala ekimufuula omutaka waliwo omutaka tayambala kifundikwa obulokole bukkiriziganya nakyo ekifundikwa ekyo kya muzimu era kati agenda kuziikibwa mu nnono ennono gye bagenda omuziikamu abalokole bakkiriziganya nayo kubanga agenda kuzingibwa mu mbugo nga 10 era agenda kukolebwako emikolo mingi nnyo kakati tabadde mulokole wabula abalokole beefuula bajja okuwamba n'okunyigiriza kati aze ayogere akolere awo amawulire ffe ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono watulabyeyo kubanga situgenda watali waffe situgenda gye batatuyise naye kati azze ayogere abadde mulokole era okwongera okulabisa ekika ky'endiga n'okukivoola abadde mulokole omulokole bukkiriziganya n'omuti gyagenda zaawo kale obulokole bukkiriziganya ne jjajjaffe Kyoba eky'omubazzi obulokole bukkiriziganya n'abalongo b'ekika ky'endiga abalokole bakkiriziganya n'amayembe g'ekika ky'endiga abalokole bakkiriziganya n'ekiggwa ky'ekika ky'endiga abalokole bakkiriziganya n'obutaka obuli embaale
obutaka omutaka jjajja waffe lwemu akwajja obuyinza obutuula Embaale mu Busiro. Embaale waliwo ekitundu kyonna eky'ekkanisa. Ekibira ekiriwo kikkiriziganya n'abalokole. Empuku eriwo ekkiriziganya n'abalokole. Olwazi oluliwo lubwatukamu laddu buli kiseera lukkiriziganya n'abalokole. Muleke kutusululwalirako nammwe basserwadda. Obusirusiru n'obugwagwa obubenjeza kuvoola na kusaanyaawo buwangwa bwaffe ng'ogamba mbu awagira amakanisa okuva amakanisa lwe gajja wano mwe mukkiriziganya n'ebika mwe abalagira ab'endiga beewase era abagamba mbu ekika kyammwe kya Yesu mukkiriziganya n'ennono. Kale gwondeetedde akimbuulidde namulabye naye mba saagala nnyo kwogera ku bagwagwawo. Oyo ndowooza Panado owuwa awedde. Essaawa yaffe esooka. Eso. Era njagala otwala omukisa guno okubategeeza bonna abali ku live. Kaakati okuva bwe twabadde nga tetwanukula birooto byammwe buli omu yingira comment section oteekeko ekirooto kyo tugenda kwanukula ebirooto okumala eddakiika 3. Okitegedde? Agaddako. Mu ddakiika ebirooto byo kiriziganya naffe nti munnange weewaawo. Otegedde? Ne oba wabadde wakiwandiise dda tukusaba muddemu muwandiike ebirooto ebyo olwonno Ssaalongo jjajjaffe Ssaabakabona Jjumba LUBOWA ALIGAWEESA agenda kubaanukula SSENKULU. Kale nno mu ddakiika emu 2 tutandikirewo. Kati kizaakayanira erinnya ly'obwa Ssaabakabona kyalowooza Siri. Ate olikayanidde. Bagamba mu Ssaabakabona Jjumba LUBOWA ALIGAWEESA tayambala mbugo. Kati ekitiibwa kiri ekyoba Ssaabakabona mba ntudde mu ntebe. Basaba ne banyaba ensonga tujja zitwala nga tuzza obuwangwa bwaffe ku ntikko. Wabula njagala okuyita wano okusima n'okwebaza omusumba Ssenyonjo ow'ekkanisa eyatuwa ekkanisa yaffe awe Nansana. Omusumba Ssenyonjo weebale nnyo weebalire ddala. Era njagala okutegeeza bakabona ba Kampala okutegeeza omulangira njagala okutegeeza jjajja waffe omulangira akwatagane ne ttiimu ne kabona wa Kampala jjajjaffe omulangira Simbwa mugende munoonye omukulu njogeddeko naye mwongere okwogera naye tukole entegeka ng'abasamize bajjajja b'abaana bakabona b'obuwangwa n'ennono abakkiriza ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu Kampala ffenna ngenda kubabuulira olunaku olw'Essande olumu tugenda kusabako n'omusumba oyo ngenda kubabuulira olunaku olw'Essande olumu. Era njagala kuyita wano okubategeeza nti mwe bannamasaka ng'ennaku z'omwezi 28 lugenda kuba lunaku lwa 3 ngenda kubeera wammwe e Bukomansimbi ewa Taata Muwonge gye ngenda okubeera e Bukomansimbi ku mukolo ogw'okuta ogw'embaga y'abaana nga bagenda okuteebwa. Ngenda kubeera mu Bukomansimbi ng'ennaku z'omwezi 28 n'29 oba guno omwezi gukoma ku 28 oba ku 29 munambuulira. Kakati bassebo ne banyabo ngenda kubeera eyo ku lwokusatu n'olunaku olwokuna. Mwenna bannamasaka tusisinkane Bukomansimbi ate twongere okwongerako Kabona Kayiza naawe omutabiriza wa Kampala Kabona Kato Muwanga Senkandwa ngenda kubeera eyo ku mbaga ey'okuteebwa kw'abaana. Nammwe abaagala okumanya omuntu bw'asamira lubaala ateebwa atya tujja genda ffenne Bukomansimbi mwongere okulaba omukolo ogwo gukolebwa gutya. Era ndowooza nti Nono TV ejja gubaleetera nga guli live musobole okugulaba era mwongere okwetegereza abaana enteebwa gye bateebwamu. Leka tutandike ne kojja tujjewo ebibye. Mulongo wa Kabaka twamusomesaako dda genda ku Nono TV obuzibu mwagala nnyo obutala mu vidiyo mugende mulabe ebisomero byonna gye kojja oyo yaloosa atya onomuyita lumu okuloota ekinkwata n'enziira nga sissa okanga seebase ne bwemba lobawo abantu mu nju mbambalaba nti afuna ekintu ekijja ne kimukwata ng'alinga ali mu kirooto n'aziira naye nga n'abantu abayitawo abalaba naye nga tasobola kwanukula. Kakati obwo buyinza bwa Kabaka bulamu
jjajjaffe Kinene Batenda Walumbe Kijolooto. Kakati obuyinza obwo obwa jjajjaffe Kinene bwe buba bukwata oyo gwe babikka olubugo oluddugavu akunyigira wansi awo nga naali wali tosobola kumuyita naye ng'olaba obuyinza obwo ba amaanyi ago gakutte. Kakati bajja kukolako omukolo gwa Kinene. Ekisooka ky'ogenda okufuna ogenda kufuna kasooli ng'aweese. Kasooli ng'aweese teeka mu kinwose kule oba kunya mu bbaafu nga mpya oba akataasa oba mu ntamu eŋŋanda tandika okunaaba kasooli oyo aweese kubanga Kabaka Ndawula y'ate yazaala omusambu ogwo. Bassebo ne bannyabo kasooli oyo agenda kuyamba. Weewaawo. Ono agambye ndoota nnyo nga nzibye amaaso. Omulala n'agamba okuloota ng'omwana ali biki ekibuzo so sikitegedde jjajja nze njagala kumanya ebbali eryeru ku bukyala. Ngaali bulungi. Kakati waliwo oli eyasoose yatandise n'ekigambo nti ayagala kumanya ki? Aloota nnyo nga okuloota ng'azibye amaaso. Kakati abantu bangi balaba naye nga n'ekiri ku lusobe lw'enju tasobola kiraba. Ekisobola okuzibula amaaso oyo naabeera lubaale gw'oloota ng'olaba ozibye amaaso kubanga gwe wennyini bw'ojja mweso wano ogala jjajja nkeberamu ndabe bwe nfaanana kitegeeza lubaale yazibula amaaso era lubaale yakebera. Kati ekyo kitundu kya lubaale nti abaakuzibya amaaso nga tokyasobola kulaba bikuli mabega tokyasobola kufuna kwolesebwa. Kakati ekyo kitundu kiri mu lubaale. Ebbala eryo kabonero kajja ka maama Namukasa, kabonero ka kitundu kya Bwannaalongo era nga bw'olaba nti oluusi akavi kayinza okujja ne kakwata mu mutwe nga keetoolodde nga keeru era bwe kakola mu kkubo lya jjajjaffe Nabamba n'olabamu ebbala nga lyeru kabonero ka maama Namukasa. Awo bw'oba okoze ekitundu eky'obutonzi oleeta olubugo nga lweru n'obikka olubugo olweru ekyo kitundu kya buzaale bwe kiba kya butonzi oleeta lugoye lweru n'ogenda ewa Mukasa era bw'oba otambudde n'ogenda kubiyirira e Kalagala olabawo ekitundu ekyo eky'obukyala kati osobola okugenda bw'oba mu butonzi n'obikkaawo naye ebbala terivaawo wabula otegeera nti olina omusambwa oguyitibwa maama Namukasa. Okuloota ng'omukwaku wahaaga okuloota ng'olaba osibye emigugu ng'ogenda mu katale kafuso. Anti omufu ng'akuwahaaga oyo abeera Kabaka bulamu yaba akwaniriza Sewamala Musoke mmwe abaali babise ku Kabaka mumulaba nga ali wali mu bwassengalamidde era mujjukira ntusimba eno omukono n'eno omukono ne tumuwahaaga kakati oyo ye Kabaka bulamu kyekitundu ekyo ky'oloota baba bagamba nti omugwe mu kifuba ate nno mu kitundu ekyo ekyokumugwa mu kifuba kabonero akalimu nti jjajja fuba kino ekyannema na kino ekyagaana na kino jjajja nfubiraako kwe kabonero ak'okumugwa mu kifuba. Kakati waliwo kyagambye nti nno bwe tuvudde ku mufazizaako ki aloota asiba emigugu. Ssebato oluyimba yaluyimba nti n'obonaabona wazza gwaki ng'akagugu kakwesibyeko tikata ne bw'okola otya. Kakati n'enduga yagaa nti kula omugugu ffenna lubaale ono mugugu era kyovola nti bwe tumala okumusamira batunga ekisingo kino ne bakiteeka ku mutwe nga bajjayo akabonero ak'omugugu gw'oba weetisse nti mugugu guno gwa lubaale. Nabasomesa nti ekisingo kino kiriko ebisingo 7 ebikola obwa Sewamala era omuntu akifunira mu mbaga ey'ettabaalo. Kati omugugu guno jjajja akugamba nti siba emigugu oteeke ku mmotoka ogende mu katale yensi osobole okunzijayo ondeete. Kati ekyo kitundu nakyo kya lubaale. Okuloota olubuto jjajja ndi lubuto naloose nga nazaala omwana alina omwezi gumu nga waliwo amunsituliddeko tusomoke ennyanja jjajja naloose nga wenkolera tusenguseewo nga basenzeewo. Kakati olubuto n'aloota ng'azadde
naye nga waliwo amusitula amutwala ku nnyanja ku luzzi ng'amusituliddeko basomoke. Kati omwana oyo agenda kuzaalibwa olubuto luliko omulongo mayanja, era omwana oyo agenda kumuzaala ng'aliko amazzi. Kati amazzi abasawo abazungu batera giyita ensundwe nti yayabise nevaako amazzi mangi. Kati omulongo oyo mayanja, omwana oyo gwe ali mu lubuto alina omulongaani mayanja, era yeetegereze mu nzaala ye omwana oyo ajja kubaako akabonero ak'amazzi. Kakati mayanja akusitulirako musomoke, awo ogendera n'omugabula amagi, n'omala okumugabula n'omusaba okuzaala obulungi, ate bw'onoomuzaala ndikubuulira ekyokkola. Kakati ate gwe aloota ng'osenguse w'okolera. Ekyo nno ekitundu ky'okusenguka w'okolera tekiba mu lubaale, ekyo kiba mu ddogo, nti wabaawo abantu abakulwanyisa okujja mu kifo ekyo. Kakati abantu abo budda noga nti nze sijja kusenguka, n'ofuuka ng'ani yali ani litojjo ani yayimba nti sijja kuva Kampala ng'ani. Ono agambye Sebo naloota omusota nga gubojja mukulu wange ng'omusota gumubojja. Kati omusota ogwo nagwo tiguba mulungi. Akabonero ak'omusota mpingo y'amayembe mayambi amazadde era amakumi g'empya. Akabonero ak'omusota ogwa Nawandagala kitundu kya Balongo. Kakati bwe guba gubojja, kati nze ne ndoota omusota nga gumbojja, obviously otegeererawo nti waliwo ekizibu nina ndiko, kubanga olwo luba lutalo. Ate ate ogwa lubaale tetuguloota bwe tutyo. Kati wateekwa okubaayo ekitundu eky'eddogo, kati ekyo kiba kyetaaga kukebera. Ono agambye okuloota emisota emiddugavu nga ndi mu kibira najingo bakitegeeza anti emisota emiddugavu nga omusota omuddugavu ogw'enswera gwe gutambuliramu ejjembe lya Lubowa, era ndowooza omuggo gwagwo ogulaba togulaba nga gufaanana nga musota ate nga gwa butonzi, si mubajje, si munyoole togulaba. Kakati akabonero kano ak'omusota gwe muggo gwa Lubowa y'empingo y'amayembe amayambi amazadde era amakumi g'empya. Kakati buli w'oguloota mu kibira baba baga nti lubaale yeetaaga okujja ku ttale, kyava akugoba bw'ati. okuloota nga ndi emmere ono agaye jjajja ndoota nnyo nga neerabiralabira. Ono n'agamba okuloota ng'ali emmere kiba kitundu kya kijjulo. Lubaale oba empewo zeetaaga azifumbireyo ekijjulo. Weewaawo kaakati waliwo n'agamba nembuuza omusambwa omukulu ogw'ab'ennyonyi nakinsige baguyita batya mu Buganda? Ab'ennyonyi abo bayina jjajjaabo ayitibwa Kyeyune. Jjajja Kyeyune atuula mirembe. Baga nti ekisajja ekyo Kyeyune ofune emirembe. Kati Kyeyune si muzimu. Kyeyune musambwa gw'abanyonyi era nga gwe guleeta ekitundu eky'emirembe mu b'ennyonyi. Naye kaakati omusambwa ogwo gwa Kyeyune sewamala era basamira nnyo emmandwa ya Walumbe. Kakati jjajja oyo Kyeyune mu b'ennyonyi bamuyita Kyeyune, mu b'olugave bamuyita Kinene, mu b'emmamba bamuyita Kizito, mu b'enkima bamuyita Kiggundu. Kankomaawo tengetenge kiki yatya Andrew agambye naloose nga ndya enjaga embisi ne mama wange omuto ng'ono yeyankuza ne tukola ebyensonyi. Kati ekitundu ekyo omusambwa gwa jjajja Nakayaga era nti jjajja bamweyana kitundu ekyonoonye ennyo abaana. Kakati jjukira nti bw'osemberera bamweyana oyo ng'akubanja mu kitundu ekyo bamweyana ng'akubanja bw'atyo. Kakati bw'otandika okunywa enjaga nga kuliko ebbanja ly'omusajja omukulu bamweyana, kati ogenda kwekanga enkoko ogimanga na byoya. Olabe bwe weegaddanga ne maamawo ate nga maamawo muto. Kakati ekitundu ekyo jjajja Nakayaga yaba akubanja. Kati bw'otakola mikolo gye ogenda okulaba ng'akutwala mu kiri naye tafa gakutwalirawo. Kakati weetaaga okukola omukolo ewa maama Nakayaga oba ewa bamweyana. Weewaawo Suzani
naye ate kwagenda wa maama Nakayaga kubanga yalose yigadanga nani na maama we. Waliwo ono Susan 44. Nkulota ng'oyimiridde mu ntaana ennyingi naye nga ozisimbamu amafumu. Nze kakati bw'otuuka wali ewase Wamala gwe tolaba amafumu agaliwo. Kakati entaana ezo kitundu kya Kabaka Bulamu, kitundu kya Jjajja Ssewamala. Gwe tolaba nga bwe twabadde tuzimba ennyumba y'omusajja omukulu Bamweyana, tolaba nti ekitundu ekyowansi twakizimbye mu nnyanga. Timwakirabye? Kakati ekyo mu kusimbamu amafumu tojjukira nti Jjajja Bamweyana yakuuma Kabaka Bulamu. Era omusambo ogwo gwa Bamweyana si gwe gukuuma Ssewamala. Era buli wolaba abantu nga bakongozze Bamweyana, Jjajja Ssewamala yabakola ki? Abanja. Kakati tolaba nti ekitundu kya kinene twazimbye ennyumba eyo ng'eri mu kinnya. Kakati wondaba nga ndi mu ntaana ennyingi nga nsimbamu amafumu kitundu kya Kabaka Bulamu mu kitundu ekya Zimu, ekya Ssezimu, era oyo gwe tuyita Ssaabazimu wadde wali omuyise Ssewamala naye yakwatira emizimu gyaffe wansi. Kati baba bagamba nti gende wa Ssaabakabona asitule effumu lya Kabaka Bulamu, asitule emizimu gyo agikuddize. Onagambye okulota obutundu obuddugavu obutunda nga buddugavu. Akabonero konna akaddugavu kabonero ka Jjajjaffe Kabaka Bulamu. Ate omumanyi nti ye mugagga. Kakati ate kali akatunda tokategedde kwetunda. Kakati gwe tolaba nti omuntu bw'asanga omulambo agamba bw'asanze bugagga. Gwe alola byagenda kumufuna atawa lubugo. Kakati omulambo ogwo kiguyisa obugagga. Tolira nti bw'oloota bbi abeera mu kinnya, mbu bw'oloota toyi buba bugagga. Tokiwulira? Kakati akatunda kabonero ka kwetunda ate kaddugavu. Gende wa Kabaka Bulamu obe wa Ssewamala obe wa Jjajja Kinene weetunde. Jjajja nze buli mukazi wange wagenda ewaabwe okuloota emisota. Okuloota ng'ozadde abalongo kitegeeza ki? N'okuloota ng'alya ebijanjaalo. Okuloota ng'alya ebijanjaalo kitundu kya maama Nabuzaana. Okuloota emisota nti omukyala wo buli wagenda ebweru. Njagala kubannyonnyola mmwe abali awo. Omukyala bw'omuwasa ewaabwe owaayo enkoko. Enkoko eyo eddayo ku lwa Jjajjaffe Kiwanuka okuzzaayo amayembe amasajja eri omukazi obutajja ng'atulibwako lubo, ajje ng'atulibwako Nambaga, Nanziri, Nanseko, Nakavuma, Nagaddya. Amayembe ago amakazi. Ati amayembe amakazi, amayembe amasajja. Kati omukazi oyo buli wagenda ewaabwe wawasa wabwerere, tomwanjulanga, towangayo nkoko. Kati buli wagenda amayembe gano gasigala mu njuyo. Gye misota egyo gy'oloota. Kati era mumbuulizaawo bw'abanga kwali. Ddala kituufu omusajja oyo omukazi oyo wamusasula oba wagulayo akasefuliya nkufumbireko. Unaabuuza nti weewaawo naloosa omusota nga gungoba nengubuuka nenfuna nengukuba obusa mu maaso ne gaziba. Obusa obw'ente. Kakati oyo Jjajjaffe Kaliisa. Jjajjaffe Kaliisa kati oyo ojja kuddayo omusanga abamubanja nga si Muganda. Mugamba akubulire wa ggwanga ki? Kati Leonardo Bedron ekako erinnya lyo ssebe ery'ekika. Onagambye si Muganda kati omusamba gumubanja ente. Eyo bwa Kaliisa. Okuloota obunyonyi busatu nga buli kamu kaluma kannaako nga bwewaniridde ku kisenge kitegeeza ki? Wabeerawo olutalo. Waliwo obunyonyi bwe bayita entawuluzi. Kati yali badde atunnyonnyola nkazalujja, kasanke, kubanga buli kamu kalina kye kategeeza. Kati sitegedde kanyonyi ki. Agambye ate nga ku ludda olulala waliwo ebinyira. Agenda kuddamu otangaze. Ku ludda olulala nga waliwo ebinyira. Ekyo kitundu kya ddogo. Obviously ekyo kitundu kya ddogo nti waliwo akusindikira amaanyi agatali malungi ku ggwe. Kubanga ebinyira n'obunyonyi ng'ate bulwanira ku ddirisa ate busatu nga busattulula. Kati mubuuze musajja bamuyita Jjo. Kati Jjo wabba omukazi wa munno.
aliwona bamuyita mukalazi Ivan yajanze naloota nga abazungu boogera ng'ate nze avunda mu Luganda anti abazungu musamba gwa jjajjaffe Kiwanuka musamba gwa jjajjaffe Kiwanuka kakati jjajja Kiwanuka akugamba ati ddayo ovuunulire ekika okitegeeza bulungi mu nnono yaakyo ekika ekyo kisobola okutegerera ku layini yaakyo mu kitundu kyakyo eky'obwa Kiwanuka yajjanze muganda wange yandoota naye nga bamugamba mbu siri muntu ndi musambwa anti omuntu bw'otuulwako omusambwa oba omuntu bw'otuulwako obujjajja oba omuntu bw'otuulwako obwamwoyo kati omuntu bw'aba akulaba gwe towulidde yandoota nga ndi mumalaalo nsimbamu amafumu kati omuntu bw'aba akulaba mu bujjajja ng'akulaba akulaba ng'oliko omusambwa singa oba oliko amaanyi agakutuddeko naye maama banaakoma kuloota ng'oliko omusambwa ate nga tosamidde katono nnyo abali mu comment section bannaye temutulagira bw'olaba ng'owandiise ekibuuzo kyo ne tutakiddamu ddamu okiwandiike ate n'ensonga endala twongere okubalambulira bassebo ne bannyabo bwe tujja kulayivu wano ekituufu layivu eno temugula data temusasula kusomesa wabula tujja wano nga tuzze okulambulula nedda njagala tubeere bampisa Ssaabakabona ajja okubasomesa era okubayigiriza olw'ensonga nti mwaleeta complaini nnyingi Ssaabakabona batubbye batufeze kale no mbasaba tubeere bampisa ne bojja mu comment section teri kibuuzo kitagenda kwanukulwa ate temuddamu kusiiwuuka mpisa mbasaba tubeere bampisa tubeere bakkakkamu wava munno nze naloose ng'omuntu aŋŋamba Uganda egenda kubeeramu olutalo 2-3 yaloose ng'omuntu omugamba nti Uganda egenda kubeeramu olutalo 2-3 kati 2-3 aba ategeeza ki njagala okutegeeza emulisa mu kika kyo 2 birina amaaso naye biremeddwa okubeera nga bitereeza obuwangwa bwakyo 3 nsatulula buli kimu ekyatula we kitasaana kubeera 4 kubanga nyaguluddwako ebyange byonna ku lw'amadiini g'abazungu 5 ntaanuula buli kigere oba buli musambwa oba buli muzimu oba buli mayembe gaddeyo mu kika kyago gagalume 6 nze Jjumba ntambula nkaga kubanga namanya obuwangwa bwange 7 savuwaze emisambu emizimu abalongo n'amayembe bidde mu kika kyabyo oba obyeyagaliremu 8 munaana abanga mutegedde amazima 9 omwo mwendabidde abantu abategeera abasirusiru ne basula lubaale waabwe ne baaniriza Bayibuli ne Kulaani 10 ku mitwe gyammwe kwenkuumidde emizimu emisambu abalongo n'amayembe gye mwasuula nga muyomba kati bwoga nti 2-3 wajja kubaayo olutalo nja kunnyonnyola nga nsinzidde walala kyevudde ndete nnambika ezo kati 2-3 ono Mukasa ono Musoke ono Kiwanuka 2-3 akugamba nti naye ogenda kutuuka okusattulula otuuka okukaddiwa okuva mu nsi muno nga tulina olutalo naawe kakati gwe olutalo oluteeka mu Uganda yeggwe Uganda kyekikaakyo Uganda yensiyo Uganda yeggwe kakati ddala otuusa okusattulula emisambwa gy'abajjajjaabo ng'olwana bulwanyi najjo asamire kakati kyova olaba nti ntandise n'ennambiko ziri ategeere nti ojja kuloota nga gw'olaba lutalo ng'olowooza lwa Museveni naye ng'ate olutalo bategeeza gwe ne bajjajjaabo nanti kabaka amugamba nti kabaka bulamu amuzzeeyo asome ekyo kisoboka ekyo kyaddala si kya bulimba kamulage okumanya nga kyaddala nga si kya bulimba njagala kumulaga wano alabe empapula bazireetera ddala zibeera muno bazireeta netu gwe tunula olabe yaddala tunula olabe twega tulyawo
olabyo sirusosonkodde musongo ate jiza okuteekako amanya g'omuntu bagende bagire togalengera naye temusoma otegedde kakati bateeka musongo muno ne tukuzinga ne tukusosonkola obwongo ekyo kituufu tikiriiko kubuuza kakati olwekitabo bagamba wandika amanya g'omusajja teeka awo ne bakuloga kati omwana oyo ateeka okuba ng'aliko omuzimu muwala oba mulenzi kati obuyinza obutudde mu zike obutudde mu kintu ekyo obuyinza obwo bwajjajja waffe omusamba baguyita nakalanga muguwulira nga baga nti nakalanga ngwire kati omusamba ogwo gwe gufaanana nga kimpanzi waliwo n'agamba maama wange yaŋŋamba nti mukunzaala yavaamu amazzi mangi negabuna eddwaliro lyonna anti yazaalibwa n'omugga mayanja bw'aba kati mukwawula nti oba yali mayanja oba yali namayanja ebyo byawulirwa mu mweso gy'abalaze wajjajjaawo okumukebera omwana oyo bw'azaalibwa bw'atyo kati abasawo bo nebafuna bufuni kisiimuula balongoosa mu ddwaliro wabula ate omwana ne bamutwala ewaka ne watabawo mukolo gukolebwa omwana oyo ensonga eyayinza kugitereeza atya omwana oyo ekisooka asobola okuba nga yeewalula ng'alinga omugogo ng'agezaako okulaga nti akulukutanga omuggo ogwo oba omwana oyo asobola okuba ng'avaamu omusulo naye nga tasiba beba abakazi b'osanga nga myaka 28 naye ng'afuka ku buliri kati ekitoogo ekyo ne babeera nga bateekamu amagi okugabuliramu omulongo oli mayanja engo oba ttimba awo wennyini taata namukwano gwange anti omubuuziza nti bwe basiimuula busiimuuzi basobola okusiimuula naye bw'ogende wajjajjaawo n'alaba nti omwana ono yazaalibwa ne mayanja bamusimbira ekitoogo naye ng'ekitoogo ekyo bakijja ku mayanja mu ngeri y'emu nina mukwano gwange kuba ogenze n'oyogera ku mbeera y'okuba ng'asobola njakubira otu omwana oyo alina ekiseera waatuukaawo n'avaayo olulimi alinga omusozi ayagala okwewalulira bwangu kati oyo yazaalibwa ne magobwe oyo teyazaalibwa na mayanja yazaalibwa ne magobwe era abeera ajjayo akalimi nga kakati oyo aba yazaalibwa ne magobwe era omwana oyo bakwata ekyeyubulo ky'omusota oba yali ttimba oba yali ki ne bamukolako emikolo kati oyo bamusimbira kiteete kino kye bayita basajja subirisi balinaali ekiteete ekyo bakisimbiramu omuti gwe bayita kikonge kakati ne batandika okugabuliramu omusota totera okulaba ebiggo oba amaka agamu n'osangawo ekiteete nga kinene yanyumizaako sitori ye naye nga omukyala gwali naye si yamuzaala naye nga yalootako ng'omukyala oyo afumita maama we ekiso n'agamba kirabika omukyala ono ye yaddaani maama wange wabula yagezaako ogendewo omusawo omu okumunnyonnyola ensonga ezo omusawo olwamanya ensonga yawayita ennaku 2 n'afa omusawo kati omwana onalinga nnyumya naye natuuka n'angamba olaba ekituufu nyinza okukuleetera ebizibu byebyo omusawo oli bye yafuna era n'asalamu communication naye kati twogera nekwogera kitini nedda ekisooka omwana omuwala oyo yeegeziwaza ye bwe yatuukayo okubuulira omusawo nti maama wange namuloota ng'afunye bwati omusawo n'afa ye yalina communication ne Katonda nti omusawo yalina kufiira mbudde ki kubanga nali musawo olwaleero bwe mba njogedde ku jjajja luwemwa ow'endiga gwe baakubye amasasi bwe bakeera ku makya ne bakuba amasasi nga bagamba nti olw'okuba nayogedde ku luwemwa kati waliwo abantu abeegeziwaza gwe wadde ndi ku live eno ne ngivaako n'enfa toyina bulamu bwange obulamu bwasigala nga bulina Tonda Namugereka gwe oba wazaalibwa ng'oliko ttimba oba oliko omusota leka kwegeziwaza nti bwe naagenda ewa JJAJJA ne njogera naye omanyi naye ajja kufa ako kabonero ka bujega
gwe kwate ekkubo genda mu bantu abakugu oba nnyonnyole bakunnyonnyole bakuyambe gwe kyogamba nti olw'okuba bw'oyogera n'omuntu afa olifa obonaabona era abafa be babajjega abataalinaako misambwa omanyi waliwo omuntu gw'osanga nga ye yeefuula mugezi kati ayogera naawe kizza guwasamira ayogera naawe kale akuleka ofe okulota nga ndaba ndi ku mazzi waggulu kitegeeza ki tibagoba n'ennyanja obusaabala n'obwato bwabwe abasese bagoba n'ennyanja obusaabala n'obwato bwabwe kakati ekitundu ekyo ekya jjajjaffe Mukasa buli wolota ng'oli ku mazzi waggulu kabonero ka jjajjaffe Mukasa kitundu kya jjajja Mukasa era kitundu kya nnyanja ekirooto ekirala nalosenga omusajja ambuga ku ggaali ate ne tuyita ku musajja nga yeetisse omuwumbo gw'emmere kati eggaali yokka basebo ne banyaba bali ku ssimu eggaali etegeeza ki eggaali eriko ekifuba fuba okola emisambwa gy'abajjajjaabo eggaali eriko amayembe ge mayembe ga lubaale eggaali eriko omuti y'empagi eyo eya wakati mu ssabo eggaali eriko ekyoto kyekyoto kya lubaale eggaali eriko ekkaliya kwe kukaliza obuyinza eggaali eriko entebe y'entebe ya lubaale eggaali erimu empagi z'empagi ezo zizimba essabo eggaali eriko fuluweero eggaali eriko olujegere eggaali eriko omutego kati eggaali buli woogiroota yonna oba oloose lubaale yenna era bw'oloota eggaali gwe muzimu gw'abajjajjaabo kakati ate n'osanga omusajja nga yeetisse omuwumbo gwaki bagayikola lubaale ate omufumbira ekijjulo anti bamugamba nti agenda yanjula omukyala gwe tokiwulira ya ali mu kumwambaza ki kooti kati amugamba nti agenda yanjula omukyala aleme kuwasa wa bwereere jjajja naloota nga nfudde naye nga mpulira obwo buyinza bwa kabaka bulamu ogwo omusamba teri ataguyina kuba teri atalina malaalo waabwe era zaako ki bw'amaloloota kukola ekizzaako abantu n'abannyonnyodde nti bw'oloota ekitundu nga kiri mu lubaale ng'oyo aloosa akagaali atanga lubaale bw'amala okutanga lubaale obusungu bwa lubaale gye natandikidde bw'amala okumaliriza omutango mu lubaale ng'atandika lubaale amuwa nti kati teekawo ekyoto zaako kino nga lubaale atandika omuwa endagiriro nga naye yeeyagalira mu lubaale we jjajja naloose bampadde emmotoka ngivuge naye nga simanyi kuvuga ekyo kitundu kyani kitundu kya jjajja Kiwanuka kakati bwe tusamiza abaana era tubatuuzaako mu mmotoka ne tubalaga okuvuga kati bw'oba tumanyi kuvuga ddayo ofune SSENKULU atereeza otandika okuvuga awo wennyini abali ku live mwenna abali ku Nono TV abali ewa Ssaabakabona Jjumba abali ewa Omulangira Jjemba abali ewa Kabona Businge Nyanja ne bwe tuli nabo ku mukutu gwa SSENKULU Jjajja Jjumba njagala kubategeeza tusigazza eddakiika 20 gonna nga nkyatudde wano eddakiika ezo 20 ebirooto bya ddakiika 10 eddakiika 10 za Jjajja Jjumba SSENKULU wakubira kubasiibula nawe bw'ono yenna atagenda kufuna mukisa kwanukulwa kirooto kyo ogenda kulinda ku lunaku olwa bbalaza olwa wiiki ejja oba ogenda ku Nono TV omukutu gwaffe ogwa TikTok nosaayo ekirooto kyo nosaayo Businge gw'olina agamba atya ate n'ekirala ebirooto bino byaya mugende mulabe waaka waffe omukadde mulimu omuntu abuuza ekibuuzo nga kyakukola tugende mu maaso kaalo ono desire agamba nze mbeera awo nendowooza nti ŋŋenda kufa mala kugenda mu ddwaliro ne banteekako ecupa z'omusaayi nempona naye kimala ne kikomawo kati myaka 3 nga kyalaivu kirooto akirowooza bulowooza nti agenda kufa n'alwala kakati olaba yeddira ki weddira ki desire kubanga eyo mandwa eteekwa kuba ya nanfuka eteekwa kuba ya jjajjaffe Kasujja era kyennoonya yeddirangeye
bwe tumusa yeddira ndiga kakati ate endiga nenge ye balina enjawulo tobamanyi bulungi kakati oyo yeetaaga genda ku nnyanga eri gye bayita nanfuka era ekitundu ekyo ekyengeye ekitundu ekyo ekyajjajja kasujja kati ogwo musambwa yeetaaga kukolebwako omukolo ogwa jjajja oyo kubanga alowooza nti mulwadde era n'alwala okuloota nga mpanguseemu amanyi kitundu kya jjajja muwanga okuloota omukolo ogwa kiragala nga guva mu mwana wange baguyita nawandagala kitundu kya bwannaalongo bwe liba jjembe liba lya nambaga bwe baba balongo kiba kitundu kya balongo kati omwana oyo gye wamuzaala waliyo ekitundu kya balongo naloose nga naaza omukazi mukyalo ekyo si kirungi amunaaza musajja mukazi si kirungi omukazi amumanyi tamumanyi sebo omukazi omumanyi oba tomumanyi nga waddamu kojja kirafu abuuza okuloota nga ndi mu takisi naye nga eyisa zinne waazo kitegeeza ki kitegeeza nti alina waalogera era alina waatambula era alina waakolera ensonga ze ez'obujjajja batambula bulungi gyologera batambula bulungi yagwa kulomukaaga osabe oyina omukwano gwawe nakula naye mulabye wano agambye nze ndoota mazira ku ssomero nga byensoma sibitegeera buli waloota nga adda ku ssomero kati yeetaaga afune bufunyi kukkiriza kubanga buli waloota nga adda ku ssomero bamulagira kuzzaawo nsonga za lubaale w'abajjajjaabwe kati addemu ateeketeeke naye takwata kubanga tabikkiriza ebiyenje n'eminya bitegeeza balongo yajja nze bampita matovu Dubai naye okuva lwe nasalako enviiri zange eza dread ndi mulwadde nanti enviiri buyinza enviiri maanyi enviiri kitundu nze nina omwana wange omuwala abamutute ku ssomero olwaleero ku St John ng'omwana omuwala oyo yagenze mu siniya 1 omulongo mbatadde gwe nabbulamu erinnya ly'olubiri luno era yaliko omusambwa mbatadde ogwo gunanyini lubiri luno kati omwana oyo bukyanga mu muzaalo olwaleero abadde agenda mu S1 taakolanga ki tasalibwangako nviiri naye kati mu S1 bamugobye ku ssomero ne bamugala tasobola kusoma secondary ng'ayina enviiri kati ngenda kuyita jjajja ambuulire ki kye ngenda okukola enviiri ezo kubanga yagamba bali musalako enviiri ng'atuuse ekitundu ky'okusamira kakati enviiri maanyi enviiri buyinza era enviiri ez'omuntu aliko amaanyi tebafa gazisalaasala wabula amala kukola mukolo ogwo gukoleddwa kati osobola ozisalako n'olwala kubanga wazisalako busazi nga bw'olowooza enviiri ezo ezikuziddwa bwe zityo tebafa gazijjako bazijjako na mikolo yajja okuloota mwannyinawo ng'agudde mu ttooyi bamugamba nti mwannyina yaliko omusambwa gwa kinene yaliko emmandu eyo eyakabaka bulamu gando olambikiriddwa ekirooto kye ekyokufumba ekijjulo gwaloota ng'oli emmere kakati ekijjulo ekyo ekituufu ojja kujja omusamba omukulu ogw'abembogo baguyita kayiira naye kati bo bamanyi mbu omuntu yeekayiira naye omusamba baguyita kayiira era gubeera ku ttalo ogwo era omusamba ogwo gusamira mu kifo nga bokezaawo oluyiira akayiira ako akasituka ne kagwa ku nnyumba kati kwe bakwatira omusamba ogwo ne bakola ensonga firebase warrior jjajja okuloota emisota nga gingoba era ogumu nga ngugabula ekijjulo kitegeeza kati eyo lubaale ye mmandu eri ey'amagobwe eya jjajja magobwe kati jjajja magobwe buli waloota omusota nga gukugoba guganda ng'ennumwa mpeeka okulya ogula bugujizi magi ne bw'onoonya nno ku ttale ne bw'otagenda wa musawo n'onoonya ku ttale n'oteekako amagi n'onnyonnyola bulungi n'amatu g'emmwanya 2 n'ennusu 2 n'obagaa jjajja bwe naafuna we mbagabulira nkyabagabulira ku ttale wano oba ku kiswa amagi ago n'ogateeka ku kiswa naye gaba mwenda naye tegaba ga nkoko nsungu gaba ga nkoko ŋŋanda yajja nze ndoota nnyo nga nzadde mukazi musajja talina baana bw'aba musajja mu nzaala etya yajja nze ndoota bansibidde ewantu naye mmala n'entoloka naye kintuuseeko emirundi mingi nanti gaga nti ne bw'abaako obusibe jjajjaawo amala n'amukola ki n'amusumulula naye kati lwaki babeera bamusiba kubanga tiyeeganga
babeera bamusiba kubanga tiyeeganga ye olukirota asigalanga bwali obusibe bantu bali bamuloga bulozi kati bwe bamala omuloga tiyeeganga kati n'enkya ne bamuddamu nga musibe kati lubaala olunaavaawo ng'akoowa yabadde ayagala liyita jjembe lya mbogo omanyi oyo lwaki alemerako kubanga amanyi nti omukulu w'ekika ky'embogo bamuyita kayiiro emugulu liri linnya guli musambwa yajja Gulosha agamba nalose ng'omusajja anyonka amabeere ate nga wampeeweeta kitegeeza ki anti kati kitegeeza nti yafunako omwami oyo bwe yamufuna n'abeera naye kati ne baawukana kati oli n'atambula n'agenda ewa JJAJJA oba omusawo omulala yenna n'amugamba mukyala wange andeseewo kati n'abaako kyakola kati ekitundu ekyo akiraba ng'alaba musajja mulala naye ateeka okuba ng'alinayo ebbanja ly'omusajja abantu abo abaloota tibababuulira bituufu bwe tubabuulira lwaki babiroota taddamu kubuulira nti kituufu omusajja namuddukako okuloota nga nkwata ebyennyanja n'okuvuga amaato kati ekyo ekitundu era kyabalongo era owulira nga bayimba ekinyimba ti abali emmamba n'amagongolo baligalya kati bw'oloota ng'ovuba ng'okwata ebyennyanja kitundu kya mulongo omulongo oyo nno bamuyita kitaka kya nawansi bamuyita kisonko omulongo oyo era yaviirako abasamize okuba nga abasamize nambe nene tebalya byennyanja jjajja ono bamuyita magike jjajja njagala kwejjako omudibo ayagala kwejjako kale ojja kunsangayo gye ndi emikono mu kirowoozo omudibo tujja kugjawo omwami wange nga twawukanye naye nga ŋŋamba situuka mu kirooto kaakati omwami si yayawukana wabula omusajja yamuwasa namuwasiza bwerera ate ng'aliko emisambwa kati emisambwa gino gye gyagala omwawula n'omusajja azze pulezidenti abawo kulikayo mu kuziika ddeewo kulikayo pulezidenti abawo webale kuziika Ssaabaswa webale nnyo ssebo katonda w'abajjajja akuwa omukisa simanyi baamala okulonda tebannaba kansabe jjajja bamuwa akalulu abawo nange mwagala yajja n'atuleetera emitwalo 5 mu kuziika ddeewo ate tebannazimba bajja kumuleeta yewaawo olabe bwe mujjukira katonda w'abajjajja akuwa omukisa ssebo pulezidenti weewaawo twebaza bonna tutambudde nabo ababadde ku Nono TV ababadde wasaba kabona Jumba njagala okubategeeza nti tukomye wano olunaku lwaleero wenna ataddiddwamu kibuuzo kyo bakirooto kyo tukusaba weeteeketeeke ku lunaku olwabbalaza olwa sabbiiti ejja ekibuuzo kyoddemu okibuuza ate tusaba ababuuziza babeereko bubeezi ate balekere n'abajja abasebo ne banyabo njagala okwongera okusima n'okwebaza kojja abaddeko ku live n'abantu abalala mwenna ababaddeko bannaffe abali emitala w'amayanja abali e Uganda naffe tutwala obudde ne tulanga ate ne tutuukiriza njagala okusima okwebaza senga kulanama pulezidenti jene w'abasawo b'ekinnansi nabbonanna abakooza aligaweesa mukyala Ssaabakabona Jjumba aligaweesa omubwati weebale naawe okubeerawo n'okundekera ng'akadde ne nsobola okwogerako n'abantu bajjajja okuba nga bakola ensonga nebaza abantu mwenna abagoberera emikutu gyaffe nebaza abantu mwenna ab'obuwangwa n'ennono mbayita ku lunaku olw'omukaaga mujje tusinzizeeko wamu tubeere wamu njagala okwongera okuyita abantu bonna ab'enzikiza y'obuwangwa n'ennono ku lukiiko lwa high council abakulembeze ng'ennaku z'omwezi lumu tujja kubeera wano mu lukiiko njagala okwongera okusiima abantu ababadde ku live eno nammwe abanaagisangayo nebaza omukutu gwa SSENKULU Jjumba LUBOWA aligaweesa mubadde n'okugumiikiriza n'ebizibu byonna bye tubadde nabyo
ndoza lero nyanukudde ku bibuuzo byammwe ate mufunye n'emisomo mingi nnyo nebaza bajjajja b'abaana abasawo b'ekinnansi abagoberedde ebigambo by'ensomesa ne mukyusa bw'otakyuka ensi egenda kukyusa naye bw'obanga osobodde okukyuka noga nti nze by'okuba n'abakazi nabireka Ssaabakabona yagamba omuntu abeere n'omukazi omulwa ajja okuuma empewo Ssaabakabona yategeeza nti abakazi be boonoona empewo ate nammwe abakazi abasajja be boonoona empewo nammwe bannaalongo tukimanyi bulungi abaana abalenzi bajja okubajjanjaba ne mubeggala ne mubabikka ebikooyi nammwe bannaalongo tukimanyi bulungi nnyo nti abaana ab'obulenzi bwe bajja okubajjanjaba mubeggala ne mubabikka ebikooyi ne mubaga jjajja akugambye ajja kuwa obugagga ne mutandika okuwasa obwana obuto kubanga ebintu bingi mubiraba wano mugenda ne mubitunuulira mubiraba ku mikutu n'abantu abakulembeze bennyini ababasawo b'ekinnansi abantu abanene mu ggwanga nga baagala abalenzi be batagwanidde kuba nabo so nga ate n'abalenzi abo babalesa olusi bakyala baabwe kale ekintu ekyo si kirungi naddala bajjajja b'abaana mufune abakyala abammwe ab'ensonga ate mubawase mu buwangwa n'ennono njagala okwebaza oyo tonda namugereka ggulu ddene wanga ggulu liiso ddene Sserubaala abaggulira amakubo abaggulira omukisa abasumulule buli bantu mwenna abalowooleza mu buwangwa n'ennono mudde mu buwangwa bwammwe mudde mu nnono zammwe mugoberere abateekateeka emikolo egigenda okubeera ekyankwanza egy'amatikkira emikolo gyonna gye tuteekateeka emikolo egigenda okubeera mu lubiri n'abantu abalala bonna bonna abatuteekateeka nsaba Katonda w'abajjajja abatuweera omukisa Tonda namugereka abakuume abakulembere abawa obulamu n'obuwangaazi okufuna n'okunyweza ensawo obutabulamu jjamba Mukama Katonda namugereka abankuumire bye bye nasimbula mbadde nkusaba okattaanye kabaddewo ebiseera bingi kabeera mu comment section abantu bagamba Ssaabakabona ebiseera ebisinga atubuulidde okusamira naye kati ffe abamu tetunnafuna ssente jjajja tayinaayo kitundutundu kitonotono oba ekiyinza okutandika netutuuka ewa Ssaabakabona netutaasa ebeera esookerwako netusamira si buli muntu nti aloota okusamira agenda kujja tumukubire engoma asamire abantu bangi betugamba naye nga tebaliiko na lubaale nga tebaliiko mizimu tebaliiko misambo tebaliiko mayembe naye nga baloota ebirooto ebifaanana bwe bityo abantu bakolako omukolo ogw'okubasibira akakalu ogw'okubasibira akalinda ogw'okubakokoola ogw'okubasumulula ne babeera bulungi omuntu atambule butambuzi ajja ndabe basabo ne banyabo tujje tutuule gyendi emukono mu kirowooza emukono si wala ate mu Uganda nkolera mu kifo kimu mukono wokka mu kirowooza wojja okunsanga mpozi tugezaako okuteekateeka okulaba ng'abantu b'omu kibuga nammwe tubawa ofiisi eyammwe eyeetengeredde kubanga oluguudo lw'emukono jaamu abasumbuwa kati tujja kubaayo ku lunaku olw'Essande mu ofiisi eyo kubanga tugiteekateeka era tujja kubanga tusobola mu kiggwo ekyo oba mu ssabo lya jjajja oba osobola okusisinkana Ssaabakabona JJUMBA LUBOWA ALIGAWEESA abali ku luguudo lw'Entebe awo ekitende essaawa yonna tugenda kuggulawo naye olunaku olw'Essande tujja kuba tusobola okusisinkanawo abantu baffe babiri basatu ojja kuba osobola okunsisinkana sipeeso era tutuule twogere sipenso kubanga basebo ne bannyabo nange kati nno nja kubibagamba nja kubibabulya kale nno abantu situbasamiza busamiza nze mu mwaka nyinza n'okusamizamu emirundi 2 oba 3 naye kyenjagala nti abantu osobola okubeera obulungi wadde ng'oliko olubaale naye nga lubaale atambula nga naawe otambula kaakano nno jjajja abantu baddemu obasomere ku nnamba ey'essimu ate obawa endagiriro ennambulukufu kuba tuwulira ebiseera ebisinga bakukuuya jjajja nzija ntya jjajja ntambula ntya kati balagirire basabo ne bannyabo nze JJUMBA LUBOWA ALIGAWEESA bawasenga kulannamumu bw'ati nze Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono naye nga ndi jjajja w'abaana era ndi mukongozi era ndi ssenkulu ndi muntu ateekateeka lubaale nze ntuula mukono mu kirowooza emukono jjajja envi mu bitundu by'ekyama kitegeeza ekyo tukireka kaakati ssebo weebale kusiima muzzukulu wa Mugema
jjajjaffe mu Kampala tugenda baterawo essinzizo n'omulangira Jjembe ekirungi mbeera ku TikTok ye na tugenda kuteekawo essinzizo mangu ddala mu Kampala ery'okusinza buli lwa mukaaga era kwe kugenda okubeera ofiisi yange ey'omu kibuga. Envi mu bitundu ebyekyama envi ezo kwegamba buli bwe bubeera obusajja mukimanyi babiyita private part and darker place ate private part sezo muzimanyi bulungi nti ziri private ne Lubaale ali private kati obwo buba buyinza ddala ku busajja kati nno njagala mbabuulire mmwe nina akantu ke ngenda okubuulira. Oyinza okujja ne tukutwala ne tukuyisa mu kyogo ekyebisatu ekyogo kya Ssewamala naye tulina we tutuuka nga tukola omukolo omuntu n'akola bw'ati ku kyogo kiba kya lulagala n'asitama bw'ati n'agamba nti gwe Jjemba abadde andoga nkukwatidde ku busajja ddala mu busajja buno naawe bw'obanga bwe wava kitaawo n'akuzaala kale oba oli musajja ddamu ondoge. Naye basawo ne bajjabo sisobolanga kubabuulira bintu bino nga tuli ku ki ebintu bingi byojja okusanga nange nga tukola tubikole kwegamba bisobole okulabika nga bwe mubikola ki bwe mubyagala. Kale njagala nkubule kati olaba ofuna envi mu bitundu ebyo ebyekyama obuyinza oba obuyina bulungi era tulina n'amabala mangi agatukwata mu bifo ebyo ebyoleka nti oli muntu wanjawulo mu bantu. Kale nsaba Katonda w'abajjajja ojjangako wendi nenkukubako enkinga ya jjajja eno naawe n'oba n'omukisa Katonda abakuume. Yewaawo jjajja Katonda w'abajjajja akulembere. Yewaawo Katonda w'abajjajja akulembere agenda kuwa omukisa akuume. Yewaawo Katonda w'abajjajja enkinga eno nno abantu bagikoma ku jjajja fani bujagaali. Yewaawo Katonda w'abajjajja akuwa omukisa akulembere. Yewaawo Tonda Namugereka abakuume bassebo ne bannyabo. Bye bye mweraba.